VJ Jonathan nga bulijjo. Yes, okay. Natera nsoko kubanjulira Fountain of Living Water Ministries. Kasubi Lubya kukyambaka kujojina ikanisa mwenkunganira. Yes, Pastor Frederick Luganda ne Mami Grace Luganda bebatukulembera mu kanisa omwo. Mbaniriza mwenna aba mu kitundu byawo na Kasubi, Lugala, Namungona, Lusaze, mwenna tubaniriza. Jonathan nga bulijjo. King's Studios natera njagala okugibanjira abakozi ba music. Tubaniriza nnyo mwenna oli mukozi wa music. Styles on Natus kolera wano ku King's Studios. Mulaba content w'ennyimba ezokolebwa ku King's Studios. Content wanjawulo nnyo. Producer Rene nabagamba. Producer omu ku bakyasinze abasinga okutya Katonda be nalabyeko. Omuntu agenda okuwa guidance ekyasinze mulimo guno gwa kubeera nga tubunyisa enjiri ya Mukama waffe Yesu okuyita mu nnyimba. Music alimu amaanyi. Era muwulize ne content w'ennyimba va mu King's Studios. Wanjawulo nnyo. Ye muntu ajja okugamba nti kino kibulamu spiritual, kino kiyinza okutegeera bwe kiri spiritual. Tukola bw'oti asinga okukola bw'oti. Kitegeera nnyimba nga bikwase Mukama ebyambalo, omusiizi, you never change, my strengths, n'endala wa buyinza, bimusibwa. A lot ziva wano mu King's Studios. So tubaniriza mu nnyamba abakozi ba music. Producer Rene, Kasubi Lubya. Yes, okay. Yeah. Producer Rene. Umutima gwo tebereza Jobulamu bukomye ogezesesa emikisa jo naye nga toyita saboyaniriza obubako bukukonkona lero nga tonnawanika omuyaga okuyuzayuza obulamu bwo kabakabonera kalaga nti oyimiridde katiddamu amaanyi aweddemu amaanyi ali mufe w'amaanyi okugira ebitiisa kubakubakuba agenda maaso tova mu kisembeera gy'olimu erikyuka bikulemerete bikwase Mukama kyemanyi Katonda oyo talemererwa kyekukuutira mukwano kyogeza okutya ekyobugagga ku nsi eno
Yes, okay. Video Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikirawo Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Nagamba kasita owulira video Jonathan ng'omanya twolekedde ka kirokole. Natera tugenda kubeera nga tutandikirawo n'okusaba. Video Jonathan nga bulijjo saagala ogisubwe akyali ewala sambyako. Kati nno gamba mukwano gwo naye agambe munne ajje tulabe kaneno. Video Jonathan nga tuli wamu ne Kingsway Studios. Saagala muntu yenna akasubwe katandike n'okusaba ng'enkola yaffe bweri. Yes. Ayi Mukama Katonda yatonde eggulu n'ensi twagala okwebaza ku lw'obulungi bw'olina ayi Katonda omulungi. Kubanga gwe weewaddengayo bulijjo okutuyigirizanga Mukama nsabose amagezi agava gy'oli omwoyo w'omutukuvu Mukama ajje anuŋŋamye n'abanaalaba movie eno Mukama nabo abakolemu omulimu ayi Katonda omulungi taata. Era nsaba obukkakkamu obuva gy'oli Mukama. Nsaba ekisa ekiva gy'oli Mukama taata. Onkulembere bulijjo nga bw'obadde ng'okola ayi Katonda wange. N'abalaba movies zino zonna Mukama obawe omukisa okyusize ddala obulamu bwabwe bave mu bulamu bw'okwekkiriranya bonna. Wabula ekisa kyo Mukama kye kiba kirabisibwa mu mbeera zonna Katonda wange taata. Era mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'omubaga n'amaanyi ag'ekizikiza gonna emyoyo gy'amalala n'emputtu n'obutakkiriza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ngiwakanyiza ddala ngiragira okuvaawo mu linnya erya Yesu kubanga kyawandiikibwa nti kyonna kye tunaasimbanga kinaanywezebwanga weewaawo mu ggulu ne ku nsi kubanga Mukama ffe bwe watuma watuweera ddala okufukanga akamwako. Weebale Yesu. Menya buli butakkiriza bwonna Mukama. Menya buli disorganization yonna buli confusion yonna buli emyoyo gyonna egiva eri omu Sitaani gyonna Mukama tugigaana tugiwakanyiza ddala tugigaanira ddala okulaba omukisa. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye n'okukkiriza. Amen. Weebale Yesu. Tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Tutandikiddewo Christian movie yaffe nga bagamba aba River Rain Productions bagenda kubeera nga batuusaako sinema yaffe y'olunaku olwaleero. Bayibuli egamba nti mutunule mulabe omuntu yenna tababuzaabuza kubanga Mukama waffe Yesu akomawo. Tayagala munnaye kitusange nga tetumanyi. Matayo 24 Bayibuli bwetu bwegamba. Tunuulira. Njagala wekkaanye. Anti bannaye tutandise ng'olunaku lulungi nnyo nga waliwo omuyimbi ayitibwa Kati Perry alina concert ey'amaanyi. Biranga baaniriza abantu bonna munnaye okugenda mu concert eyo mu lunaku lulungi nnyo n'embeera y'obudde nnungi nnyo. Tunuulira. Anti kisuubirwa traffic egenda kubeera y'amaanyi. Anti ky'oba omanya embeera y'obudde nnungi nnyo embeera ya musana traffic agenda kubeera y'amaanyi nnyo kubanga omuyimbi ow'amaanyi ayitibwa Kati Perry agenda kubeera ng'akola concert. Tunuulira. Kakati tuvaayo tudda ku muntu omulala bamuyita Dave Edwards alina gy'adda. Mugaga muzibu agamba gwe agenti akyasize mu nsi eno nkoledde eddiiru bannaye baluse. Musambi wa mupiira waliwo agenti wamu balidde eddiiru afunye signing mu kirabu ey'amaanyi. Tunuulira. Kati aba akyayogera n'amugamba sikyakuwulira kiki ogambye otya kati saawa zino ndi mugagga nnyo. Agenda otekaako leediyo waliwo amawulire agali kwokya. Abantu bayitirivu nnyo babuzeewo ku ddakiika eno mu kibuga wonna tetumanyi. Tunuulira. Tetuyinza kuteebereza kana kaseera katuuseewo katya. Era bannaaye nnyingiddewo okutabula puroguramu eno ku lw'amawulire agaguddewo. Njagala wekkaanye. Ekintu ekitasuubirwa kituuseewo. Abantu babuzeewo obubuzi. Tetumanyi na kumanya ngeri yakubasangamu. Ate nga nejjamu akutte wonna ku lw'ekikanga bwaki nekigenze mu maaso n'okubeerawo. Njagala wekkaanye. Bayibuli egamba bali babanywa bali babalya bali babawasanga bafumbirwa naye omwana w'omuntu n'atumbula n'akomawo. Njagala wekkaanye Luka 17 tandikira ku 26 munnange. Teri alimanya kaseera akomawo ng'omubbi. Omubbi tasobola kutegeezaako nti nja kubba ekiro wabula agwawo obugwi. Kakati babadde bagenda mu Kati Perry concert. Tunuulira. Anti simanyi munnaye kituuseewo nange mpulidde ku mawulire nti abantu babuzeewo. Kati si ki ekigenda mu maaso bannaye. Okimanyi nga abantu babuzeewo bannange nga simanyi na kumanya kyekiddako. Nange bannaye baawanga abuze. Lindako kati agezaako akubira omukyala nga tagikwata mukyala we. Bannaye kino tekitegerekeka. Abantu bonna babulawo batya mazima. Abantu bannaye poliisi erawuna wonna. Tunuulira. Muveeyo nammwe. Tunuulira. Bagamba bukadde bw'abantu bwe bubuzeewo mazima tugenda kinyonyola tutya. Muddeyo mu matoka zammwe teri alina gy'adda nze mbabuulira balina otulaga abantu baffe gye bali. Tunuulira. Mwe abantu babuzeewo obubuzi bonna. Kati nze omwana wange ngenda kumugjawa. Bannaye gwe mukyala kikyogamba. Nawe sirika musirike mwe nammwe.
kino tekiri nga mulowooza okuva kuyita kukwakulibwa byebiki ebyo naawe tubuleka temwagala kimoonya temwandikwadde kimanya kijja kubatuukako mmwe abasigadde yagaana okubabuulira ekiddako ono omusajja abadde nga amanyiko ku bya bayibuli naye nga si munywevu njagala wekkaanye kati ategedde nti okukwakulibwa kuze kakati todda ku kizinga ekimu Southern Pacific tunuulira njagala wekkaanye gye tusanga dokita Kakensa Mulamba ye survivor yekka ali awonyewo mu accident eguddewo yajjukira nga akyali mu nnyonyi ng'asanga omukyala alwadde asoma bayibuli nga muliraanwa we n'amubuuza nti otidde nenda sitidde lwaki ombuuza anti nkulaba osoma bayibuli tunuulira kati ki ekikusomya bayibuli ki ekikuli mu bwongo mbu osome bayibuli abatiitiizi mmwe anti kino kikwata Katonda kino kigambo kya Katonda olina okutabulwa gwe watabulwa ono Profesa Mulamba mu university kakati yasilandde ku kazinga yeyeka survivor aliwo Katonda amuwadde omukisa munnange todda mu tokyo ebintu byatuseewo mu nsi yonna bino waliwo n'omusajja wuuno bamuyita Masaaki bannaye atabuddwa otamanyi nakyakuzaako n'asooka avaako kanywa alina n'ekirwadde ekimuluma bannaye kino kyewuunyisa abantu babuzeewo tunuulira njagala wekkaanye nga kiteeberezebwa nti abantu abasukka akakadde babuzeewo mu Japaani njagala wekkaanye ne Japaani abasinza ba Buddha mulimu abantu omunnaye ababadde abalokole ababuzeewo tudde ebintu ng'okukwakulibwa kumaze okubeerawo njagala wekkaanye ebintu si byangu ensi eri mu kaseera kakukankana katyabaga k'amaanyi tudda mu London abantu bali mu kwekalakaasa mmwe gavumenti tugge kuba bukubi wano mutubulire abantu gye bali abantu bali kwekalakaasa amawulire wonna kati gegaliko okya buli mu nsi Uganda, America, China, Japan, bannaye Kenya wonna baganda bange yagendako mu kinabiro okweyozaako njagala wekkaanye bimusobedde tamanyi na kyakuzzaako yassa omukka tunuulira kakati ekyewuunyisa lwaki abantu babuzeewo mu kaseera keekamu ate nga bonna babadde balokole nga balina kalakitazi ezifaanagana balokole banywevu dakiika y'emu mu nsi ez'enjawulo babulawo mu mbulayo y'emu engoye zaabwe zonna zisigadde lwaki katikitiki keekamu ate nga bonna babadde balokole banywevu yadda ku intaneti n'abikebera mazima nga abantu babuzeewo yakwata bayibuli n'agamba nabiwulirako bino nga balokole babiŋŋamba ono bamubuulira ku njiri n'alokoka nakooko n'agwa tunuulira kakati mwe abalokole abateekamu ekyejo namwe abalokole abaali abalokole ne mugwa mwe abalisigala ne mubuulira abantu ekituufu nti bayite okukwakulibwa bayibuli yakwogerako naye zibasanze mmwe abalisigala kirungi ogume owangule otwalibwe mu kukwakulibwa naye mwe abasaagasaaga oli mulokole mwenzi onywa ku mwenge onywa ku njaga tofaayo osabamu lw'oyagadde okola nnyo mwe abalibuulira abantu amazima munnange mulisigalawo ne mutegeeza ensi ekituufu nti bayibuli yabyogerako kwe bayite okukwakulibwa tunuulira kati wasomamu mu bayibuli yamanya nti byebiseera byonna bayibuli yabyogerako nti tewajja kuba mirembe ndikajja kuba kaseera kakukankana olunaku lwa Mukama ngaffe bayibuli yayogerako ne mu kitabo kya Amosi ndikaliba kaseera kazibu nnyo kati aba akyali awo tunuulira waliwo abali mu skateboard bamwetooloola bayaaye babbi bamwetooloola njagala wekkaanya ne bakoona wano banyiivu twetaaga ssente tetwetaaga kirala kyonna naye nga sirinaamu laba gwaleti nkalu gwe tosaaga tosiriwala banaye nina iphone etugasa ekisaawa zino naawe twagala ssente kufuna kyakulya sirina nina bayibo bannange mugitwale kangibawe bayibo twala ogiwaali mama kakati bayibo yabanyiiza bagitya n'okugitya badduka ke akaseera era tekyekwewunyisa lwaki basigadde ku nsi ng'abantu abasigadde ku nsi bakyamu babibeerere bagwenyuufu awo nno omubi sitaani alyoka awambira eddala ensi wamma naye weewuunye tudda waliwo omukyala wuuno ng'okukwakulibwa kumaze okubaawo atambula jadda tamanyiiyo yenna awunze tetumanyi kimutuuseeko be bano abaali baagaana okulokoka munnange tunuulira agamba nsonyiwaamu nze ndi wa poliisi nkuyambe ntya kyoba omanye enjala ennuma nze nja kukuuma teweeraliikirira jangu wano kikyokola gume gusajja guyaaye bannaye tunuulira munyambe omusajja mubi nnyo abasigadde ku nsi bantu babi nnyo kyoba omanya nga abantu abagwenyufu basigadde ku nsi tunuulira kati yagezaako okweranako omukazi wattu tunuulira
zino consequences z'okugaana okulokoka obeera konsinga abo bakwasi b'abakazi be baliwo ate nga ne wakukwata abaliwo banyumirwa munyumizi bagamba genda mu maaso wamma ensi y'abagwenyufu eyo eribeeramu etya oligibeeramu otya ate nga bakyawa Katonda kati yatandika okutambula ng'omusajja asigala amugoberera bannaye waliwo angoberera kati yagamaze ndi wa poliisi tunulira kajja kubeera kaseera ng'owa poliisi ne w'omukubira talina kyakuyamba wetololo malokomewa ate nzije nkufune kakati tunulira poliisi etandise okola red block okugombolola oba okukangakanga abantu balemere balekerawo okwekalakaasa omuliro gukutte wonna enyonyi zikurakinga train zitomera singa driver abadde avuga abadde mulokole oba wa boda oba waki enyonyi etugere etomera butomezi kyabadde avuga kyonna kitomera tekiba na control agenda okulya ku radio mbu obukadde bw'abantu bubuzeewo mazima fire squad munnaye zirina okubeera nga zikola omulimu nga ne mulaliga Santanda liigi bagiyimirizza tunuulira tuli mu Spain kwe kubuuza ono kyekigenda mu maaso ate ofaayo kiggwe oli mu nsi kiggwe ono yeewuunyisa mbuulira naawe kyekigenda mu maaso sibitegeera buli muntu yenna alinga atamanyi kigenda mu maaso alinga alaluse kati ba nkunyonyola ntya ggwe naye ggwe oli muntu mukulu olina n'amagezi otegeera gwe atamanyi nti enkomerero etuuse olabikanga ategeera naye otolina n'amagezi gategeera kigambo ekyo oli wa mu nsi kiggwe twala neeri omukazi omukulu gwayinza okubuuza ekibuuzo eki notamanya nti enkomerero etuuse nga n'atalina amaaso naye akiraba nti ensi eguddeko ekitali kya bulijjo ebyawandiikibwa byakutuukirira nakugamba dda kakati yatandika okwetetenkanya tunuulira tandika okwetetenkanya tamanyi na bigenda mu maaso ku nsi mukazi wattu alifunye accident awunze n'okuwunga kwe kukebera mu gundi mu ngatto nga yaleseemuko obusente okwewala ababbi kati munaye ekimuluma enjala emuluma bayibuli egamba enjala erunuma abantu balinoonya ekyokulya nga tebakiraba olunaku lwa mukama waffe bayibuli yalwogerako mu kitabo kya Amosi temulowooza mbu lijja kubeera lwa kweyagala na kusanyuka lujja kuba lwa kukankana lwa maziga na kukaaba lwa bibuwoobe tunuulira siyinza kikkiriza mazima gennyini kati yajjukira ng'alina emikwano gye bazanyi banne ab'omupiira ono muzanyi wa baseball tunuulira bagenda kubeera nga bakusasula sente meka miliyoni 5 tunuulira mu contract zagenda ofuna okimanyi ng'oli mugagga kyobomanya ndi musanyufu ggwe kyobomanya kati ogenda zikolamu kinjagulamu emmotoka nzimbe ennyumba ku mazzi neeyagale bweyagazi ebyo byonna abijjukira munnaaye bujjukizi kali gatuuka mu supermarket nga Rapture emaze okubaawo tunuulira enjala emuluma okukwata ku mugaati atunda ate yajjayo mundu zaawo omugaati gwe tonsuliwalirako nkugambe guzzeewo ngenda kutta lindako kikyokola ate nkugambe tolina amagezi kutegeera oyingidde otya wano kanti kakkana mazima olugi luggule teri ate siyinza kulaba nsonga laki mbadde siyingira kufuna mugaati olugi luggale naawe ongambe olugi luggule nkugambe zaawo omugaati kale kanguzeewo naye omanyi nze ndi mugagga nja kusasula zonna z'oyagala nkujjukidde oli muzanyi wa baseball okay kati no yamuwa omugaati kubanga yali amujjukidde kyali tunuulira ng'ekyokulya bunaye kyereeze ebbeeyi yakyo bayibuli nga wekyogera mu kitabo ekyokubikirira essula ya 6 olunyiriri lwa 6 nti nga akwota y'eŋŋaano egula dinali ate nga dinali emu ekunoonyeza kugamba erimu $4 kati kitegeeza ng'akwota y'eŋŋaano ejja kuba egula emitwalo egisukka 6 ky'oba omanya tunuulira yasoma mu kitabo ekyokubikirira nti awo malayika n'akwata ekibya nga kirimu omusaayi n'omuliro n'akasuka ku nsi tunuulira anti owaŋŋamba katonda wakwagala kati bino nga lwaki abikola anti tunuulira ye katonda w'okwagala kituufu naye asalira omusango abamukyawa ky'oba omanya era ajja kujja munnange asalira ensoni omusango olw'okumukyawa n'okumujeemera kakati wanajja ajja kutwalamu abatuukirivu ababadde bamugondera kakati abajeemu banywe ku kiruyi kye munnaye bayibuli weeyogera bwetyo ebyo nze sifaayo kangezesa emikisa gyange nze neeriira obulamu ali awo kankana banaye mukyala we yaŋŋamba bituufu kati wetwogerera omukyala we yatwaliddwa dda mu kukwakulibwa kakati omwami olwamalala ge ne ssente ze yasigadde tudda ku polofeesa eyasiranidde ku kazinga njagala wekkaanye
agezaako okubikula bikula ekisawo kino amayengo gakuba ensawo ne gazireeta wano ku kizinga oyasiranidde yeyekka eyawonyeewo ye profesa bano abamu ku ba atheists abatakkiriza nti katonda gyali tunoolya ono Richel nesawo ya Richel mbadde mumanyi mazima mbadde mumanyi tunoolira kati yamujjukira Professor Wiseman. Michelle ogambye otya oli bulungi anti mbadde ndowooza ku thesis gye waŋŋambye okola kyewamanya sigenda kugikola siyinza kukola thesis eŋŋamba mbu nkakasenga katonda taliiyo nze mbiganye kati lwaki oyonoonese gwe omwana asinga amagezi mu kiraasi yange ya philosophy kyekikuyingidde mazima kyebomanya nze nalokoka nalokoka wano nga ntandise kukoosa eno mazima ndi mulokole waddala siyinza kukola ebyo mu katonda taliiyo anti nkimanyi kikuyunula newootasoma kumalako bbaawe omugagga asamba omupiira anti tekiri ku ebyo tenyinza obiteebereza kale oyinza okunkakasa nti katonda gyali ekyo osobola okikukakasa kyoba omanya profesa kale kola thesis eyo gyoba okolenga thesis kola dissertation eyo kugenda okola research kati ono ali ku masters bambi akola gundi research aganye okukola coursework oba research akakasa mbu katonda taliiyo kati musajja n'amugamba kakasa nti oba gyali byonna byonna byabaddewo nga okukwakulibwa tekunatuukawo tunuulira kakati tudda ku musajja asiranidde ku kizinga ng'okwakulibwa kwamaze okubaawo ennyonyi pilot yabadde mulokole nekufuna accident kakati yekka ye yawonyeewo agenda okubikulamu mulimu Bible bannaye bino byantamira ddala kati ensawo mbadde manyi erimu ekyamagero bannaye era nsiraanye yakasuka eri Bible tunuulira musajja mugezi abalaba a matter of faith mujjukira Professor Kaman naye yali mugezi ng'ono amagezi ag'obusirusiru Bible geyita obusirusiru kubanga Bible eyogera mu Zabuli 5:3 olunyiri olusooka paka ku lwokubiri nti omusirusiru mu mutima gwayogera nti katonda taliiyo newe oba olina PhD mmeka munaaye ng'omanyi mu katonda taliiyo oba musirusiru kyokka ate ng'omwana owa P1 amanyi nti katonda gyali Bible egamba nti aba mugezi kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tunuulira kati ajjukira ng'akyali mu nnyonyi ng'abuuza omukyalo ono nti otidde ate lwaki nga ntya lwaki ombuuza anti nkulaba osoma Bible Bible gy'osoma bagisoma batiitirizi bikola bitya amakulu bino sibitegeera tunuulira kati kankubuuze lwaki okkiriza nti Julio Caesar yaliyo ovikosi nzikiriza kubanga ye twamusomako omuntu ajja kugamba nti Julio Caesar gyali tunuulira naye agaana okukkiriza Yesu agaana okukkiriza Katonda njagala wekkanye abadde bakyamalaawo okwogera ebyo mu Julius Caesar yabakkiriza ba Sigmund Freud babaayo ba Sigmund Freud babakkiriza babasomako ba John Dewey ennyonyi yatandika okwekyanga banaye kyo ekigenda mu maaso mmwe okuyuguma kutandisa okulabika okuyuguma ennyonyi etandisa okwekanga banaye ennyonyi yeekanga tebamanyi kigenda mu maaso pilot akwakuliddwa dda banaye sibitegeera nampulira kerere banaye simanyi kigenda mu maaso tunulira ennyonyi yeekanga ebintu byaba si byangu tunulira kaseera kazibu nnyo bannange nedda tunulira baganda bange kyekigenda mu maaso baganda bange ekyagenda okumaliriza ng'ennyonyi bwetyo egode naye Katonda yabayamba yagwa mu mazzi ate era banayiringita paka ku lukalu njagala wekkanye Professor Wiseman Katonda gwe yataasaawo ye profesa atakkiriza tunuulira kaakati bantu bangi abagenda okufa ku lunaku olw'okukakulibwa bangi ate nga bafa bagenda mu geyeena kubanga baagaana okulokoka abo nga singamba nti bakwakuliddwa naye nga mirambo tudda mu palamo njagala wekkanye nagambira tuli mu Spain tunuulira ono yakoona wano kukadde tunuulira ensi eguddemu ebikangabwa si bitono Maria kikyokola wano mazima akooye enjala emuluma tunuulira kyobamanya simanyi kintuuseeko anti Abduriani mwalimu ndoowu yawunga naye tamanyi kyobamanya nerabira ebisumuluzo anti nyamba nnyingire nja kukkiriza oyingira yanguwa enjala enzita tunuulira kakati neyadde yerabidde n'amannya ge nti ye Maria tunuulira anti muna kino kye bayita okukwakulibwa wabiwulirako ebyo
anti nzikiririza mu Yesu munnange kati lwaki okyali awo nange simanyi nakumanya bannaye kye bitegeeza bino tunuulira anti mwono naye abadde bano abakatuliki beeno munnaye balokola abakatuliki beewuunya lwaki abalokola abakatuliki bo tebaagenze n'abangirikani abalokola abangirikani bo tebaagenze n'abalokola abasavinisidi lwaki bo tebaagenze munnange ate nga bakkiririza mu Yesu tunuulira kyena bagamba nti munnaye bulyake bulimba kiringa okubeera n'akacupuli ak'emitwalo 5 okimanyi nga naawe obeerawo ng'omanyi nti olina ssente naye kiyinza okufulula kwe kugenda ku dduka ogule ne bakugamba nti ezo ssente nkyamu ate ne bakukwata n'okukwata ne bakutwala mu kkomera nti oli mufere ate nga bulijjo gw'obadde omanyi nti z'olina ssente bannaye nkoze ntya okufuna famire yange tunuulira nina okufuna omuntu gwe nyinza okwogera naye tunuulira tewali muntu ali wano eno maama we yatwaliddwa dda mu ggulu ky'oba omanya nkyoba omanya nze nafunye accident nenduusinga memole yange siyinza nakumanya nzaani ebisigadde banzijukiza bujjukiza tunuulira njagala wekkaanye kati waliwo yamukubira n'essimu kyava agikwata abazadde ba Maliya bo babadde balokole bano abalokole nga ffe bo ne batwalibwa munnaye mu kukwakulibwa kakati nga abalokola abakatuliki bonna n'abasaveniside n'abangirikani biki bonna abalokola ababeeyita mu ngeri bwetu nga basigadde bonna Adrian yawunze tamanyi kigenda mu maaso tunuulira nagamba dda nti munnaye obwo bulimba bwa sitaani ayagala amatiza abantu bangi bagaana okulokoka obagamba okulokoka ne bagamba nange ndi mulokole kati yajjukira nga bino tebinabaawe ebyokukwakulibwa waliwo omukwano gwabwe mulokole yagezaako okubabuulira enjiri ali wano n'omulenzi we yeyagala bweyagazi Maliya Anna bannange yekuba ettuufu ye Yesu mukkirize mulokoke nze kyolaba ndi wampisa sivuma abantu okitegeera siyogera kukuba wampisa naye njogera kukukkiriza mu Yesu munnaye okkirize obatizibwe wama mukwano gwange boyfriend nywako ono byayogera aliko ekikyamu biki byoyogera gwe baseka n'okuseka tunuulira oddamu amagezi naawe nze Katonda bya bulimba tebiri ebyo nange sikkiriza bya Katonda sibyagala wama mukwano okirengera kyekyo kimulaga omukwano baluuza bokka be bakkiriza mu Katonda bajjukira bijjukire kati bamugamba nti maama we yatwaliddwa ajjukira maama we abadde ayagala Katonda nga mulokole waddala mulokole bano abamyevu betumanyi ab'omwoyo kati yajja mu ndabirwamu yetunuulire ng'amalala ge gamusigaze emabega n'okwepanka bayibuli egamba temwagalanga nsi kusinga Katonda Yokaana ekisooka essula ya 2:15 era buli ayagala ensi munaye nga yakyawa Katonda yabadde ayagala nnyo ebyensi munaye yasigala yagaana okulokoka munaye ng'ebyensi bye bimusingira njagala wekkaanye kakati buli abakyawa Katonda mwenna tunuulira kakati mukwano gwabwe era yasigala yabagamba ati mikwano gyange nze nsigala nyongera okusemberera Katonda mpulira nga nina emirembe egya ddala bano bamutunuulira ne bagamba bagwo kiki naye mukyekiki abasibye okulokoka muve mu katembo ye mulokoke ani abasiba kumbe sitaani yali abasiba munaaye Adrian ne Maliya bo baagaana okulokoka njagala wekkaanye kakati tudde mu kaseera nga dakika 2 okukwakulibwa kubeerewo tunuulira Maliya yabadde ali mu train balina gye badda waliwo omukyala mulokola amuliraanye bano bali kunyumya ku mboozi z'abalenzi abalala bali kunyumya Arsenal ne Man U oli apulaninga gwagenda okuwasa abanyumya bizinesi abanyumya Bobi Wine ne Museveni we bali awo abanyumya Russia ne Ukraine ali bangi nnyo munnange n'abanyumya ebyafaayo tuli babuwangwa bonna we bali awo kakati mulimu abalubulizi b'enjira abababuulira okulokoka ku dakiika eyo tunuulira mu lutemya lwa liiso nga bayibuli wekyogera ne babulawo abalokole omukyala abadde wano agenzeewa bannange akuttewa mazima bannange sibitegeera nange simanyi omusajja abadde wano atubulira enjiri simanyi waawulaze bannange bannaye abuzeewo bubuzi baganda bange tunuulira bannaye nange simanyi nze simanyi omwana wange gy'alaze baganda bange tunuulira baganda bange omukyala agenze abuzeewo bubuzi bannange bw'ati we yagenze ate nga maama yali yabiŋŋamba nti balitwalibwa tunuulira tudda mu ttokyo musajja wattu ogenda kwefunira abalabe bangi nyoge Masaaki naye obukadde bw'abantu bubuzeewo ky'oba omanya teri amanyi gye balaze teri amanyi gye bali biki byoyogera ebyo mukukwakulibwa ebyo biteebereza bantu babiteebereza wonna mu Japan babiganye ffe tuli bantu ba Buddha
kati biki byotegeeza otegeeza ki tunuulira olaba abakugu baavuddeyo ne bagamba nti byaliyeni byazze ku nsi ne bitwala abantu abo era nze ndowooza abakugu be batuufu okakasa otya amazima nga abakugu abo be batuufu okakasa otya nze ndi munamawulire era nga banamawulire tulina kwogera mazima gokka biki byogamba gwe naawe ebyo bikuyingidde omutwe mbu okukwakulibwa byebiki olupapula lwaffe olw'amawulire ogenda kulusuula kasa otandika okwogera ebyo okimanyi nga abantu batandise n'okwemulugunyako myoyo tandise okwogera ani eyemulugunya buli muntu yenna atandise okwemulugunyako mutandise okugwa eddalu ggwe oyogera bintu mbu okukwakulibwa oba byebiki ebyo nze kanywemu ne wano ne kabbiya ati nina kwogera mazima gokka era ndowooza amazima ge gajja okutaasa abantu tunulira anti nawe oli munamawulire twogera amazima manyi bayibuli egamba bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe yokaana 8 tandikira ku 3:8 tunuulira ebyo mbimanyi ndi munamawulire naye nze ebintu byammwe ebyo kati no yajjayo bayibuli tunuulira okusinziira ku bayibuli egamba waliwo akaseera akazibu akajja okujjirira ku nsi kuneeno tunuulira era byawandikwa mu kitabo eky'okubikkulirwa yagikwatako bayibuli ekyo ekitabo kikadde nnyo kyadda nnyo wakijjawa ye by the way kiyinza kitya okumanya ebiriwo leero ng'abadda nnyo be baabiwandiika namanyako ku yesu kyobamanya tunuulira okimanyi nga bonna babadde abalokole batwaliddwa era babuzeewo yesu ezongera obugero kyoba omanya oyinza okulowooza nti ngera obugero naye lwaki gavumenti ezirwanyisa n'okutuuka leero bwe ziba banaye nga ngera obugero naye kambuuzeeko lwaki bazirwanyisa okuva mu kyasa ekisooka abalumi be basooka okulwanyisa yesu naye lwaki tebalwanyisa akoza wakayima ne wango tebamanyi nti bikyamu bya bulimba era buli omu akimanyi wakayima tabangayooko ne wango lwaki tebabirwanyisangako naye lwaki balwanyisa nnyo ebya yesu bakaisaali bonna bazirwanyisa tunuulira bannero baani bonna ne balwanyisaako bahitira ne balwanyisaako baani bonna ne balwanyisaako baganda bange ne mu kyasa kino bagezezaako lwozi bangera obugero lwaki eya yesu yo yanjawulo ekyalwanyisibwa ebyasa ebyenjawulo bigirwanyisizza tudda we banywera baneeno tunuulira njagala wekkaanya ojjukira ana sirina kyenzijjukira tunuulira njagala wekkaanya ono mami musajja wattu agezaako okwagala okunoonya amazima ayagala kumanyisa nsi tyosanga bakuno kwe kukwakulibwa nze ndowooza bino bye bagamba mu aliens ezatudde abantu balimba mazima kikyolowooza nze ndowooza kuno kukwakulibwa wegendereza gavumenti yabiweza ebyo byonna ati nze ndowooza kukwakulibwa bayibuli kweyogerako kwe kwatuuseewo mu gavumenti yaweze n'okwogera ku kigambo ekyomugali w'okukwakulibwa yakiweze abange kyembuuza lwaki sitole eno bwe baba balowooza njingirire lwaki bagirwanyisa kakati musajja wattu agenda okwekkanya waliwo omusajja amugoberera yamugoberedde kuva dda tudda mu kinjuku ekinjuku waliwo ekkanisa y'abalokole ebaddengawo tunuulira naye nga kiteeberezebwa mbwe abantu baayo bonna tebakyaliwo ababadde nga bagisabiramu kati yatuuka nga weewano waliwo omukumi gwe bataddewo nsonyiwaamu ssebo njagala kumanya adresi yawano ekkanisa yawano weeyongereyo wano tewali kkanisa yamutunulira munyiivu bataddewo omukuumi tewakkiriza abantu kuyingira munda bwe bamanya mbu abantu bakwakuliddwa bayinza okukkiriza bya bayibuli tuli mu japaani mu tokyo njagala wekkaanye kakati yagenda okukonkonako nga teryaggulawo wano tuli mu kinjuku wabaddewo kkanisa y'abalokole tunuulira njagala wekkaanye nikyava akumawo omusajja amutunuulidde munyiivu bataddewo omukuumi bambi campus crusaders for Christ babadde basabira wano ebyo tebiriyo naawe tolabanga ekifo kyereere ani ya ofisi yaabwe enkulu mazima kitebe kyabwe ekikulu nakugambye tewali muntu ali wano tonyiiza yajjayo pista amukuba amasasi ati yamanya nti abasajja banyiivu lindako tandika okudduka musajja gwattu atejjukira alina n'ekiwedde ekimubala embiriizi tunuulira yemwe n'amawulire ayagala amanyisa ensi nti osanga okukwakulibwa kwe kwatuuseewo era nga ye kyakkiriza nti kyekituufu mbuulira amazima gennyini kati yafuna omukuba omukanisa tunuulira abatatwaliddwa okimanyi nga nafunye essimu nga gavumenti omu ku bakungu ba gavumenti batugamba tetubuulira abantu mazima nti abantu bakwakuliddwa kati nga lwaki
nange nabagambe sijja kubuulira bantu. Tunuulira kakati n'abazaawo abasajja babiri ne bangoberera nga baagala kunzita. Era kyova olaba nadduse ewange ne mukwekweka bwekwesa. Kati ki ekyatuse ku balokole banno be babadde nabo? Munaye bo baatwaliddwa, ky'oba omanya bonna baatwaliddwa. Teri wadde n'omu yasigadde. Twabaddewo bonna ne batwalibwa, twabadde mu kkanisa, kuno kwe kukakulibwa Bayibuli kweyogerako. Tunuulira ky'ogamba baatwaliddwa bonna tebakyali wano. Kati wano tuveewo. Mu gavumenti yamukubidde essimu baagala kumuta singa abuulira abantu amazima kwabadde kukwakulibwa, naye akkiriza n'agamba tajja kubyogera. Tunuulira kati musajja wattu aba ali wano nga poliisi emutuuseeko. Tunuulira gavumenti eragidde omuntu yenna nga musajja nga wa myaka 18 paka kwa 25 alina okubeera nga atwalibwa mu magye, era ripootinga enkya mu magye. Kyoba omanya nze sibyagala. Olina okubeera nga otwalibwa mu magye okutendekebwa, otandika emirimu gy'okukolera gavumenti. Baagala kuyigganya balokole yonna gye bali kati. Tunuulira naye beetaaga kujja eriwera. Kyoba omanya nze sijja kugendayo. Tobuuza bibuuzo golina okutwalibwa. Sebo sirina gye ndaga. Ogambye ekye ku maviivi go wano mangu kakkana ku maviivi mukonekonemu wano tokiddanga mugo ekyokuwakana okitegeera nze mbiganye. Tunuulira enkya tukomawo wano era weteekateekamu ebyo bye tulina okutwala mu magye gwe. Baagala kumugatta ku ttiimu y'abajaasa bagenda kuyiga abalokole. Omusajja agambye sigenda eyo. Ye baganda bange ebyo nambu mbadde mugaga nga tebikyakola, mbadde w'amaanyi nga tebikyakola. Kakati batandise okutiisatiisa abantu abamanyi amazima mu tebagoogera. Abamu batandise okubeera nga bagamba tebajja kugoogera mazima. Tunuulira mu lw'okutya. Ono yamugamba misinga mukyala wange yali ew'essanyu nga tunyumirwa. N'ekyo ekyakutuukako bino nga kukwakulibwa tekunabaawo. Ate buzibu ki? Kibamanya nalabe n'ensawo gye nalaba. Nalaba ensawo ng'eringa ekikoola. Nali ku benki nga ntudde munnange. Nendaba ensawo eyeewuunyisa ng'eri mu kifaananyi eky'ekikoola. Ebintu byonna bitandika okubeera nga ntandise okubitegeera. Tunuulira ne ntandika okubeera nga ndaba ebintu bisanyusa. Kyonna kye nasobola okukolawo ekyanneewuunyisa kye kino. Natandika okulaba ng'ekintu ekyalinga mu kikoola kirabika ng'omuntu ne kinneewuunyisa nnyo. Ne neewuunya ekintu bwe kityo kiyinza okubeera nga kibeerawo. Ani yatonda bino byonna? Nemanya nti Katonda gy'ali yatonda byonna. Kati mukwagala okumunya Katonda ono ate nemanya yatuma omwana we ku nsi amukkiriza yenna aliba mulamu. Kati nange kwe kulokoka. Gwe kitegeera ng'omuntu yatunulira ensawo ate ng'eri mu kyepu y'ekikoola agenda okulaba ekikoola ne kimwewuunyisa n'atandika okulaba Katonda mu kyo. Agenda osoma Bayibuli ng'emugamba Yesu y'omwana wa Katonda alokola bonna abakkiriza. Ng'oyagala Katonda olina kulokoka. Kwe kulokoka kitegeera. Anti tunulira njagala genda mu Mexico. Tunulira naye credit card yange yeekyanze. Kyoba omanya ennyonyi zeekyanze, teri pilot yenna akyagenda. Era kampani zonna ez'ennyonyi zikyatinze dawuni. Okukwakulibwa kulimala okubaawo munnange. Tunuulira ajjukiddemu biringo okukwakulibwa tekunabaawo ng'ayogera ne mukyala we. Kakatudda ng'okukwakulibwa kumaze okubaawo. Teri nnyonyi ezikyasituka. Kaseera kakatabanguka ennyonyi zaakoze nnyo accident. Ennyonyi 7 zonna bazikyatinze dawuni. Tudda mu Jinza. Tunuulira tuli mu Japan. Musajja wattu ebintu bimusobedde. Tudda mu America, tudda mu Japan, tudda mu continents ez'enjawulo wonna ebintu byekyanze. Abantu tebamanyi kigenda mu maaso. Tunuulira agamba lizingako ensi eno ng'omuntu asobola okuzingako omukeeka. Anti lwaki neebuuza lwaki gavumenti etaddewo okutiisatiisa kuno? Bino si bye Bayibuli beeyogerako ebiseera eby'okukankana, enjala, okulumu, enjala n'entalo zonna Bayibuli nga beeyogerako mu kitabo eky'okubikulirwa. Anti katugenda kukola tutya? Kyogamba tulimbe mbu kubanga tutidde gavumenti. Anti kyoba manya ngenda kufuluma Japan, ngenda gifulumamu. Kyogamba nawe okkiriza nti kuno kukwakulibwa, nti ye nzikiriza kukwakulibwa. Tunuulira anti banaye saasoka kumanya ku Kristo Yesu, naye ndowooza bino bya ddala mazima. Tolaba Choprites oziraba teri agula, buli muntu yenna ali mu kaseera kakankana. Tunuulira mazima kyenkugamba ddayo oyongera osoma Bayibuli. Era otabagane ne Katonda n'omwana we Yesu Kristo ove mu katemba. Anti nzijukira waliwo omukyala yalambulira enjiri ku bya Yesu Kristo. Nengendako omukyakiri mu naye. Tunuulira ne bagezako okumpita ku kituuti nengenda
nagaana n'okugenda nawuliranga nti okugenda ku kituuti nga omanyi bino ebyabalokole bebaniriza mutwaniriza abagenyi batubuuzeeko munnange nze natya okugenda era nekuva ku mirundi ogwo nawulira nga saagala kukyuka era nga saagala kudda eri Katonda tunuulira naye anti akaseera kakugwako ati lina atiko zenina okumaliriza tolina budde gwe bivaamu ebyo mu atiko gavumenti etabuse ku lwokutaano egenda kusanya empapula z'amawulire zonna nga teri lupapula lw'amawulire kati kyomanyiko ku Katonda kyoba opublishinga mu nnaku zino nga olwokutaano terunatuuka ebula ennaku 3 ku lwokutaano okutuuka kyoba omanya amawulire nago bagenda kugajjawo kati nga baagalawo TV emu yokka nga ebulira ensi ekigenda mu maaso one world site etegeeza abantu ku bigenda mu ggwanga bo gye bakulembera bayibuli egamba nti temutyanga kwogera mazima era ku lw'amazima abantu bafiiririra amazima kati mwenna abatiisatiisibwa ne mugamba naffe tujja kwogera mazima tutidde gavumenti waliwo omuwala ayingira lifuti bamuyita Rina omusajja omutemu yayingirawo mona yamalirizaamu setunuulira yamaliriza aleseewo obulamu bwe nga abusaanyizaawo kyoba omanya kubanga abadde amanya amazima yona omukyala agambye bamutiisiza tayogera mazima kakati attiddwa ate nga yagaana n'okwogera amazima agogenda mu geyeena ku lw'okutya okwogera amazima bayibuli egamba etya alinkwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu nange ne mukwatirwa ensonyi mu maaso ga kitange so totyanga kwogera amazima olwo gavumenti werigamba ntuweze okubuulira enjiri olwo nga mugamba tetujja kuddamu kubuulira ye werigaana abalokola okusaba nga tugamba naffe tukomaawo werigaana okukkiririza mu Yesu nga tugamba kati katulekeraawo hehe tunuulira bayibuli egamba angoberera nze yetikka omusalaba gwe tunuulira anti mbadde simanyi nti munaye obadde gwe oyagala kuwasa Rika kyoba omanya tunuulira yamuleeta wa Rika w'abeera ayagala ayongera okumunyumiza kyatamanyi nti Rika ye bamusaanyizaawo dda tunuulira njagala wekkaanye mbadde manyi oyo Rika mukyala mulokole nnyo beewunya n'okwewunya engeri gye yasigadde tunuulira tuddamu apartment Rika w'abadde abeera ati munaye sinamulabako okuva munnaye abantu abamu ge baabulawo njagala wekkaanye jjukira abantu ge baabulawo yabalaba nga babulawo kakati ne bamutiisatiisa n'adduka ewakaawe njagala wekkaanye badde bamuyigga nga talabikako ewakaawe kakati bamusindikidde ogusajja ne gumuttira mu lifuti kyoba omanya ogusajja ogutemu gwe twalabye gugoberera ne musajja waffe Masaki mu train njagala wekkaanye kajja kubeera kaseera kazibu nnyo abagaana okulokoka mujja kusanga akaseera kazibu nnyo ng'obulokozi bwakugula na musaayi gwo nkyeneebuuza bannaye lwaki esitole eno bwe bagamba mu sitole ya Yesu lwaki bagiyiganyiza okuva mu kyasa ekisooka okutuuka kino eno kye tulimu njagala wekkaanye mwe abalokola abanafu mwe abalisigalawo abalisigala nga temutwalibbwa mulisigalawo ne munyumiza ensi nti mazima Katonda wa ddala tukekukwakulibwa anti kyobamanya amawanga gakirimaanyi gasazeewo gakole okusisinkana okubuulira ensi ekigenda mu maaso tunuulira bakoze miitingi okutegeeza ensi okugiruŋŋamya musajja wattu byamusobera njagala wekkaanye tunuulira abantu bonna mu nsi ez'enjawulo ku ddakiika y'emu mu katikitiki keekamu baabuzeewo bubuzi ate nga bonna balina characteristics ezifaanagana bonna babadde balokole bakkiririza mu Yesu ate munayi babatizibwa mu mbatizi bwene gye tumanyi tunuulira babadde bali serious mu bintu by'omwoyo bonna be baatwaliddwa mu nsi ez'enjawulo Rika tompulira tunuulira njagala wekkaanye agenda okuggulawo kumbe waliwo ogusajja ogutemu ogwa Serika gwatuuse dda wano ne wano gwagala kumutta njagala wekkaanye mbubeeba ne bamanya amazima baagala bamalewo awo nno balyoke baleta obulimba mu nsi kakati tunuulira ono agenda okujja tunuulira landiroodi naye bamugattako landiroodi naye bamugaseeko tunuulira kati wekwata landiroodi takuba nduulu Masaki n'adduka n'agamba leka Katonda amutaasizza kubanga munnaye ekigendererwa kya Katonda kirina okutuukirira ogusajja gwafuluma tunuulira olaba n'enviiri ze gwasiba cast people be bantu abaakolimirwa bano tunuulira njagala wekkaanye musajja wattu embeera gyali mumbi kati bugenda okukimanya aleka tannafuluma ng'addusa atya mu supiidi bw'atyo gwakomawo emabega ate jjukira musajja wattu tafulumye akyalimu wano nga ne weeyita poliisi tesobola kuyamba
kubanga ne poliisi ekolera bo be babosi baabwe abawo waggulu bano abasajja bava underground kati nga newo tuomulokole mu kaseera kano gavumenti oba ogitaasizza abalokole ku ssaawa zino babayita bayeekera tunuulira yatandika okunoonya okufeffetta buli wamu ng'ategedde ateeka kuba alimu wano yagala wekkaanya kati nno yabikula wano nga taliimu tunuulira nga tamulabamu kyava afuluma yeyongera amunoonya ewalala yagala wekkaanya kumbe kino ekirala kyatabikudde kino tulengera ekisituka musajja wattu mwe yayita n'afuluma tunulira kigenda okumulengera ekisajja kino ekitemu nga yayiseemu dda ekigezaako okufuluma kimugobe tunuulira njagala wekkaanya kakati kyafuluma atajukira musajja wattu alina ekirwadde ekimubala embiriizi kansa amuli bubi naye musajja atandika okumugoba kati yayingira waneno waalaba abantu njagala wekkaanye omusajja naye n'amubaza naye n'ayingira ayagala amutte ono ye newomukwata nomutwala ku poliisi bamusimulula busimuluzi kubanga kiteeberezebwa kyabaakoze kiba kiyamba gavumenti kajja kuba kaseera kazibu nnyo ensi ababi nga be bagifuga ensi sitaani omulimba omutemu eyajja okubba okutta n'okuzikiriza nga yagifuga enaabeera etya tudda ku polofeesa yasiranidde ku kizinga njagala wekkaanye yasiranidde ku kizinga kakati agenda okulengera ngo emayengo gakubye omulambo gw'omukyala paka ku mazzi tamwagala kimala wabula akasawo kano alowooza kayinza okubaamuko oba essimu oba ekintu kyonna obaako okulya alyeko tunuulira kyava akasimolola tunuulira polofeesa n'amagezi ge gonna g'alina kakati yasanga munayo akasimu kwe kuteekako playing ka voicemail banange ntidde banaye ennyonyi efunye akabenje tunuulira ntidde nnyo ntidde akaseera ennyonyi weefunidde akabenje mpulira ntidde banaye nsaba katonda nnyamba yesu yamba nsaba mukama ntaasa naye yaseka n'okuseka weebale kusaba nnyo zaakuyambye ki ezo saala kyezivaamu teziyamba teri katonda omusajja mugwenyufu takkiriza mbu katonda gy'ali era agamba mu saala ze zasse omukyalo twajjukira emyezi ena nga okukakulibwa tekunabaawo polofeesa yali asomesa abaana sikyabusiira okukkiriza nti katonda gy'ali tunuulira anti nzikiriza katonda gy'ali ate gwe Eric nange nzikiriza mu katonda kirungi ekyo bintabula ebyo abakkiriza mu katonda kyabusiru okugamba statement wetyo mu katonda gy'ali tompanga statement za busiru okujjako ng'osobola ogikakasa kale mikyero nkakasa lwaki okkiriza mu katonda anti nina okukkiriza era mulaba byendabanga byatonda bindaga nti gy'ali akuddamu okusaba kwo ng'oli musiru nnyo anti nange kyabusiru mazima kyayogedde kyabusiru si kyabusiru abantu bayinza okukkiriza mu ssaala nigo baba bakyamu nga byebasaba tebikola magezi lukyero genda mu maaso yogera nzikira lumu nali nyimiridde ku nnyanja neŋŋamba mukama yogera kubanga omuddu waawulira we nali ku dakiika eyo yennyini nempulira okubwatuka kw'eggulu eggulu ne likyuka okitegeera nemanya nti katonda bw'ati wayogera ayogera mu ngeri nnyingi bayibuli wegamba weyayogera ku lusozi ng'abaana bayisirayiri bagambye musa nti katonda ayogere nabo ekyo kyokka kyankakasa nti katonda gy'ali bayibuli nga nawe weeyogera bannayo mwana onaayo noonese lwaki gwe wekka ayinza okwogera bwetyo gwe wekka yayitamu ekyo kyabusiru kakati omuwala oyo yeyagaana n'okumugamba nti tagenda kukola thesis ekagamba mu katonda taliiyo mubasoma filosofe polofeesa mulamba mu filosofe katudda we yasiranidde ngaokukwakulibwa kumaze okubaawo anoonya wakiri afune kasigino ledi yemubulira ebigenda mu maaso bannaaye asiraanye jjukira katonda amuleseewo kubanga bayibuli egamba katonda tasanyukira kufa kw'ababi yensonga lwaki mugamba lwaki katonda atwala abalungi n'aleka ababi bannaaye bino bintamye abantu bemulugunya mbulaki abalungi be bafa ate ababi ne basigala bannaaye kye tekiyinza kuntuukako kati nno yajjukira ng'akyasomesa anti munnaaye nyinza obutagraduating ebula wiikisi 3 zokka
kyoba manya ebintu bintabuseeko oli kumpa ate waaka mulala ate nze buzibu bwange ne wootasoma gwe olina bbaawo omugagga nnyo omusambi wa mupiira okimanyi nga yagala nakunoba kunsuulawo ate lwaki oyagala mwawukane sinza ayagala twawukane tunuulira naye yayagala kwawukana nange mbu kubanga ndi mulokole tayagalira ddala bya bulokole ebyo nakyajjukira bijjukire tunuulira mwe abamu bewuuza mwegamba mwe Katonda atusobera atwala abantu abalungi n'aleka ababi kakati tayagala atwale ababi kuba bakugenda mu geyeena asigala abagulira ebbanga beenenye oyinza okubeeyo ng'okoze ebibi bingi nnyo naye n'ogamba sijja kulokoka era bannaayi naye nga Katonda gw'akyakuleseewo ate abalokole ne bagubanga bavaawo bo nga abatwala kuba bo bwe bagenda mu mikono gye kakati mwe ababi n'abalekera akaseera k'okwenenya anti nina pesos 45 mpa pesos 2 oli mulalu tomanyi ng'ensi egenda kutuuka ku nkomerero fuluma ompa otya pesos 45 nga nkugambye njagala 2 ekibadde ekya pesos 2 bannaye kati kyaze ku pesos 2 njagala wekkaanye bayibuli kyegamba nti beeyi y'ebintu ejja kwekkanama ku Bikkuliro essula ya 6 olunyiriri lwa 6 mbunga ne akwota y'eŋŋaano egula dinali emu ng'egula dinali 4 akwota ng'egula dinali emu kitegeeza kiro ng'egula dinali 4 ate nga nakugambye ezo dinali emu erimu $4 nga 4 kati zitranslating olabe kiro emu ejja kuba ku sente mmeka bamugobye jjukira enjala emuluma pesos 45 zokka z'alina tunuulira ate nga oli amugambye ayagala 2 kuba ensi egenda tuka ku nkomerero ng'atunda engoye tunuulira nga tolina kyotuzola kutunda okujjako atunda emmere naye nga yeeriwa kati ono yali boyfriend we omulenzi we agamba tombuzaabuza tombuzaabuza obwongo obwekwejangako tonzijukira kanaye munyambe gwe nyabo ojja kunzijukirako mpaka tonzanyirako olina kunzijukira wani gwosuluka zambu wanneerabira tunuulira tolina gy'olaga oneerabira otya kakati agenda okumulaba wuuno wano akutte n'embwasi njagala wekkaanye banayi saagala akaseera kano kakusange lwaki tokkiriza Yesu n'olokoka lwaki ogaana okwagala kwakulaga baganda bange tunuulira kati ono yasobola okumutolokako nadde ewaka ku olwo n'atandika okutakulatакula n'okunoonya obwongo butandise okujjukirajjukiramu tunuulira alina byanoonya wano byatalaba kati ono atakakangako omuntu kulokoka bayibuli egamba etya nti omuntu asalawo nakkiriza na mutima gwe ye n'ayatula n'akamwa ke ye okuweebwa obutuukirivu tunuulira Katonda tayinza kukaka kati no yatunuulira wano nga zisente nakugamba ddamu naye Baluumi essula 10 n'olunyiriri lwa 10 tutandikira ne ku lw'omwenda okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako Katonda takukaka abantu bali mu kwekalakaasa lwaki abantu babe babuzeewo okwekalakasa kw'amaanyi nnyo tetwagala kutubuzaabuza twagala abantu baffe wano buli wantu wonna wodda mu Uganda mu America mu China mu Kenya mu Swaziland n'ensi ezakatondebwawo abantu bali mu kwekalakaasa baagala abantu baabwe tunuulira kakati musajja wattu yali yagaana okulokoka ng'ayagala nakusuulawo mukyala we abaali wano waliwo yamukwata tunuulira oludda waggwe tomanyi bigenda mu maaso abapoliisi bamutuuseeko bamutwala mu majembo abadde ayagala kutoloka kudduka tunuulira obadde odduka tomanyi nga tekinologiya yawambaddewo wonna tuba tukufuna tunuulira twakugambye enkya obadde oyagala kudduka kati tukufunye tolina woddukira obanga ali mu nnyanja nga tukwetoolodde tukulina wano tunuulira baagala bamutendeke bamutraining okuyiganya kanisa mbu musajja wakiwaga alinamu ku maanyi tunuulira ogezaako okudduka ogezaako otya gwe okudduka ng'ogezaako otya okudduka gwe tokiddangamu gwe okitegeera mulenzi njagala wekkaanye nemwe mwe baani tuli ba military contractors gavumenti yatuwadde license okukola kino tunuulira tukolera amateeka amapya gwe balina okukolera niwalihoda waneeno betaaga ku tiimu ewere y'abakozi ki ekibatuuseeko mmwe kuno kyatuseewo bakuyita kukwakulibwa baseka n'okusekwa olina amagezi mmwe olinamu amagezi kyembagamba abantu ababuzeewo bageze mu ggulu balokole ne mukyala wange yababaddemu alayika tolina amagezi gwe kyoba omanya olabika oliko n'ekikyamu
byebiki byogamba tunuulira gwe oli musajja mugagga alina miliyoni 3 kati kyoba okola miliyoni 3 eza dola zolina ku akawunti yo zikasuke mangu ku akawunti yange tunuulira kyoba omanya zikasuke ku akawunti yange oli musajja mugagga wano gwe wakiri okukuleka ezo miliyoni 3 zituwe zimpenze ku akawunti yange okimanyi nga alina miliyoni $3 ekiki gwe ng'oli mugagga mwana ono nga alina sente gwe kati kyoba omanya zisindike ku akawunti yange gwe awo nkuleka ogende akawunti yo negwe lindako katono oyagala basindike ku yiyo nemwe toyagala kutuwaako ate nze ate gwe nkuweeko ki muddeyo mwe bannaye temunzanyirako mmwe nze alina obuse wano kati sente zibatabudde bayibuli egamba temwagalanga sente lovers of money baganda bange okwagala sente kuzaala okwonoona nkugambe kasita ozisindika ku akawunti yange awo nga nkuleka tunuulira kati newogaana nga tukulyawo kati nabagambe bali ajja kubawako ekitundu basindike ku akawunti ye miliyoni 3 zonna azaagala kati yasindika bannange miliyoni 3 zonna tuzifunye wano bannange gwe kyamaanyi gwe oli wa mutawaana mwana kati ne yatunuulira ayavuwadde ono gwolaba kati mwavu muzibu kati n'ekyokulya agenda kutandika kukitawaana ku kifu bamutuddeko sente bamusonyiwe takyasobola genda mu magye weeyagale babulungi gwe otuwadde sente kyekyo oli w'amaanyi gwe naye ne bamutaasiza okubeera ng'agenda okuyiganya kanisa tunuulira ajukira mukyalo we ng'amugamba saagala munaye kukwawukana naawe anti awo sirina kyakukolera weeyagala naawe oli mugagga nganze kiki kiweetaaga nze ngina kusuulawo byebulokole byomubiveemu anti saako okufumbira kubanga wali olina ssente tunuulira nze siyinza kuba na muntu nga mwenzi ebyo si bye nafumbirwa siri muli wa bisiyaga kyoba omanya nze nzikiririza mu Yesu anti ono yagamba ono omukyala ayonoonese alabika mwenzi ayinza okuba ayagala n'abakyala banne siyinza kukkiriza ebyo buli kaseera mbw'oli mu mukwano ne Yesu oyo yaani mbw'ajja kuwasa genda eri nze nja kunoba nkuweeyo akakadde ka $1 tugenda otandika obulamu onaamugamba munaye si kinayagala mu kukufumbirwa nayagala ggwe ng'omuntu bayibuli egamba etya baliba babiri naye omu alitwalibwa bino si bya bbaawo si bya mukyalawo si bya muzaddewo tunuulira kyewamanya ndi muliraanwawo omupya naye onansonyiwa naye nyingire kyewamanya ndi bize nnyo bambi nkwegayiridde ebintu bintabuseeko ndeka nyingire kati yabukkiriza tunuulira simanyi na gwakutandikira bannange bamumanyi nga nagagga ono kati nkole ntya kubira poliisi tekyaliyo gwe kyoba omanya akaseera kojja okubira poliisi nga ne poliisi nayo timanyi kiddako njagala wekkaanye musajja watu kansa amutawaanya kati no yagwa eri ekigo tunuulira kati waliwo yamusanga mukwano gwe kiki banayo tontegeera kati no yasigezaako okumuyamba bamuyita Masaakiri aze okumuyamba bamuyita Keiko baganda bange bambi nkwegayiridde yamba siina namaanyi wadde kati kubanga amumanyi bambi yagezaako okumuyamba njagala wekkaanye tunuulira ensi ejja kubanga mu kaseera akazibu waliwo ekikyamu mazima ate ebyo biveeko Masaaki njagala ebyo ebintu obiveeko byolowooza kiki ekikutabula lwaki onoonyereza ebintu ebyo biveeko abantu babuzeewo ensi tetuse ku nkomerero ffe nga tukyaliwo eyo si nkomerero kiki kyomanyi mazima ku byenkomerero ebyogamba mukukwakulibwa biveeko abamateeka babigobye babiweze kati abamateeka abo be baani bo si bakatonda be baani anti oli bulungi ojja kuba bulungi lwaki gavumenti banaye eweera buli kintu ekirimu bye bakatonda textbooks nyingi nnyo mu nsi naye abamu bagamba ne bayibuli nayo kitabo butabo naye textbook kati lwaki yo bagiwera
baagala kuziyiza mazima kuba bamanyi amazima bamanyi ndi Katonda gyali era ajja kusalira ensi omusango eri abamukyawa bonna era ng'ekkubo erimanyisa abantu Katonda liri mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Antoni yafuluma n'amugamba weerabirire gwe nkugambye okulekaawo ebintu ebyo biremeddeko weerabirire gwe yamulekaawo. Bannaye simanyi na kumanya tunuulira Katonda beewunya ekigenda mu maaso naye naye mu nju yo atyayo. Katonda yabikula Bayibuli n'amusomera mu kubikulira. Anti munnaye Bayibuli egamba mu Timoseewo nti mu biseera eby'enkomerero abantu bajja kuba beeyagala bokka. Anti nze saayagala nzekka nga baagala ssente saagala nnyo ssente. Tunuulira nga baamalala bannaye nedda ng'ate bavuma bannaye sinnakuvumako naye bba wange yali avuma ne muleka nga bajeemera abazadde baabwe. Bannaye lindako Katonda nze sibajeemera ate nga tebasiima nze ngezaako okusiima nga si batukuvu nze ngezaako okusaba ate nga tebalina kwagala ate nga tebasonyiwa. Bannaye ngezaako okusonyiwa era njagala abantu lwaki ne bba wange saamusonyiwa ate nga bayomba ate nga tebamanyi kwefuga. Bannaye kale sinakumalawo bannaye ate nga tebaagala birungi nze nga njagala ebirungi ate nga bayombi. Bannaye nze siri bwenti ate nga baagala nnyo amasanyu okusinga bwe baagala Katonda. Byamusomedde byonna eby'abantu abasigadde ku nsi kuno Bayibuli yabyogerako. Ekyo kyamukwata mazima Bayibuli yayogera bituufu. Ffenna twasigadde wano wetugwawo waliwo ekikutukwata buli gwe bakutte waliwo ensonga etukwata. Abadde yeekazaakaza nze sivuma siyomba kumbe byonna abikola naleka bba wange yali ayomba biki. Prove to me musajja alese topic mu kiraasi nti Katonda mufu kakati munkakase nti Katonda gyali ajjukira bino nga profesa ali mu kibiina. Tunuulira njagala abaana gwe linnya gwani Susan tojjanga wano nojjanga na ansa ez'ekito n'oyogeranga. Sirowooza nti ansa za kito ssebo nze ndowooza mutuufu. Tuyinza okukakasa nti Katonda gyali ku lw'ebintu ebitasoboka byakola okitegeera byokka biraga nti Katonda gyali. Ekisookera ddala tetusobola kubaawo ye waatali. Kati kambuuze omuvubuka oli ali emabega singa mugamba andage kyasobola okubuuka mu bbanga ng'ekinyonyi bw'ati ng'akozesa ebiwawaatiro kijja kuba nga kintu si kya bulijjo. Mukiraba kijja kuba gye ndi naye okunkakasa ankoleremu nti asobola okubuuka mu bbanga era bw'aba tasobola kukikola awo mbasinza kumukkiriza nti asobola okubuuka mu bbanga. Anti nange nzikiriza nti asobola okubuuka mu bbanga kubanga waalifa alibuuka mu bbanga. Okitegeera nze nzikiririza mu Katonda. Katonda takola magic naye byakola bya ddala birabibwako n'okulabibwako. Lindako oyogera ng'omwana omuto mukukkiriza byebiki. John nkakasa nti Katonda gyali bannaye sisobola kukakasa. Weebale nnyo wamagwa alina amagezi. Simon nkakasa nti Katonda gyali ali mu kiraasi acyanga abaana be. Anti nzikiriza nina okukkiriza sikugambye nti ndatera okukkiriza wano kakasa. Yatonda planets zonna emiti na buli kintu kyonna kye tulabako kyogamba okakasiza Katonda neva bannaye oliko ekikyamu yaseka n'okuseka siyinza kwakasa nti oliko n'ekizibu ku mutwe bwe kiti. Aleese topiki emu Katonda taliiyo yafa okumanya abasajja bano baawunga okutegeera tebalina. Yakwata Bayibuli n'agikasuka n'ogikasuka byebino ebiri muno mu Katonda mulamu Katonda wa Isirayiri mulamu yakasuka n'okukasuka eri akyawa Katonda naye njukira Katonda yamuleseewo. Abalala bonna baafudde ye yekka asigaddewo n'amalala ge gonna. Baganda bange tunuulira era amayengo gakomyawo Bayibuli n'agikasuka Bayibuli naye amayengo gagikomyawo. Katonda akyasigala ayagala asome ekigambo kye. Katonda amuwadde opportunity zonna amuwadde buli mukisa yamuwonyeza mu mataba n'amuwonya accident y'ennyonyi amulesewo akyali mulamu amuwadde ne Bayibuli asome akisigala agigaana. Tunuulira katugenda okwesanga ng'omu ku balokola ali wano anywedde mwenga atamidde. Ate kiki ekikutuuseeko gwe olinga atalina kutegeera. Ate kati kikyoyagala nkole. Njagala kumbulira ngeri gye nfulumamu eggwanga wakiri. Kati lwaki oyagala kufuluma eggwanga gwe oyagala kuddukira walowooza gwa wali seefu. Tomanyi tewasoma Bayibuli nti ensi yonna yakuzingibwako. Tunuulira togenda kudduka obubonero omusanvu Bayibuli weeyogerako series omusanvu
ate obitegeera otya ggwe tomanyi nga bino byonna byayogerwako mu kitabo ekyokubikulirwa bannaye nze bino ekisooka kikankanya nnyo nzitandise n'okweraliikirira ebinaabaawo bijja ku bayibuli beeyogera ebikankano bizibu nnyo kyoba omanya bigenda kubeera bizibu nnyo okutoloka mu Amerika wakiri kisingako wenenye bwenenya odde eri Katonda awo nno ofeesinge consequences ez'obutanywera mu Kristo. Siyinza kulaba ng'amayinja bayibuli geeyogerako aganene agava mu ggulu nga gatonya nga nkuba nga gagwa n'omuliro nga gankuba mu mutwe. Bannaye bayibuli yabyogera. Biki byoyogera? Mazima bayibuli yabyogera nti amayinja nga galina 75 pounds paundi 75. Tunuulira kiro nga 2 katugambe ng'ejjinja likukuba gagamba abitidde bye bigenda okuddako. Gwe tosomangako mu bayibuli nti waliwo ensolo ey'amaanyi ng'erina nga nene ya kiwago amannyo gaayo ga kyuma yegenda okuva mu nnyanja erina emitwe mingi. Tunuulira ng'erina obuyinza okutta n'okuvoola Katonda n'okutta abatukuvu ba Katonda bonna. Tubisomaako ebyo ebintiisizza okitegeera. Bayibuli beeyogera bituufu byonna. Twagaana okukkiriza amazima gennyini nga batubuulira nga tuli wano tuli babaptisiti tuli bangirikaani tuli bakatuliki. Tunuulira naye amazima abalokole bye bagamba nga byali bituufu. Bano basoma bayibuli ne bagimanya ne bagamba nze ndi mu Seventh Day ni bakatuliki ni baptisiti babayibuli teachers bagimanyi naye munaye toyinza nakunzijukira gwe ate nga sikutegeera nkwerabidde. Tunuulira omusajja atidde ebigenda okuddako okubaawo ng'omuliro gutonya kuva mu ggulu. Amanye ebigenda okuddamu okubeerawo n'obulumi ng'obulokozi bwakugula na busaayi gwo wadde saawa zino omusaayi gwa Yesu gwe gutuwa obulokozi okkiriza bukkiriza. Tunuulira naye akaseera kagenda kutuuka ng'obulokozi bwakugula na busaayi gwo. Kyemba nkugamba nga woba toguze na busaayi gwo kuttibwa na busaayi gwo awo nno nolokoolokoka. Ajjukira ng'abuuza abaana mu kiraasi nti mukakase nti Katonda gyali bulamu. Omu n'amugamba ati nzikiriza n'amugamba sikugambye kukkiriza wabula nkakasa. Omwana yamugamba nti tunuulira emiti continents kwe tuli ne byonna bye yatonda biraga eggulu. N'amugamba kyogamba wokakasiza Katonda. Kakati n'atunula ng'alaba bintu bino aleka Katonda yabitonda mazima tebyeteekayo. Yatunuulira naye era ng'akyalina amalala. Tunuulira omu yamugamba nti Katonda addamu okusaba kwange n'agamba ekiki ebyo abisiru byonna ebyo akyanza akalediyo kyaba ali awo katandika okwogera n'asanyuka n'agamba munaye amakya amalungi kyoba omanya n'okutuusa leero tetunamanya abantu abaabula gye bagenda. Tunuulira naye nga kati abago kamaanya nnyo ensi eri mu kaseera akazibu. Lwekiki kino embeera nkalubo nnyo. Ebyenfuna bigudde wansi. Gavumenti kyekoze gaddewo banka zonna esente z'abantu ezeddiza. Tunuulira era gavumenti pulezidenti yekka yavunaanyizibwa bannange ku sente z'abantu bonna. Kati retirement benefit zange bannaaye ne sente zange zenali nalekayo basiru mmwe mumpe sente zange bannange. Kati gavumenti esuubira nti abantu okusasula renti n'okwokulya tebakyetaaga kusasula renti na byakulya. Weetaaga funa bufunyika maaka kakiipu nga buli kimu okifuna ku bwereere. Baganda bange sente ze zabadde yakoleredde ebbanga lyonna gavumenti ezeddiza okulaba engeri gye bayambayamba abantu. Ebyokulya babiwamba babuze emmere mu saturation. Kakati baagala kuleeta 666 ng'omala kufuna kiipu awo nno n'ofuna ekyokulya. Kati nno mukazi wattu agayaaye gamusazeeko ababbi bamufunzizza banoonya sente kufuna kyakulya. Gwe tuwe sente banaye sirina kyenina nina bayibuli yokka. Kati ngenda kubatta mmwe baganda bange totuta bambi badduka emisinde n'ababbi batya okufa. Ensi ejja kuba mbi ng'ababbi be bagyefugira omubbi sitaani omubi omwenzi omukaba omutemu nga yagifuga nga bamalaya beeyagala bweyagazi. Ensi ejja kuba nkalubo nnyo kyoba omanya. Kajja kuba kaseera kazibu nnyo. Ajjukira mama we ng'amugamba Maliyo olunaku lumu emmere ejja kuggwaawo. Tunuulira maama kikyotegeeza nga sibitegeera
okukwakulibwa bwe kulituuka enjala ejja kugwawo kati olwo anti kikyo gy'okukola mazima simanyi wabula naye nja kwerabirira nga wentera okukola tolina kuneeraliikiriza gwe maama oli abayagala kuneeraliikiriza mundokoke omanyi ota nti krisimansi etuuse ate ebiseera bwe bituuka abantu batandika okwetegeka tutandika okugula engoye empya olaba nga woomanya ati krisimansi etuuse n'ebiseera ebiraga okukwakulibwa biraga tubiraba obugwenyufu obuli mu nsi obukyayi bwa katonda bonna abantu ngeri gye bakyawa katonda biraga maama tunulira n'embitulisi naye agaana okukkiriza katonda nga ggwe byonna abejjukira maama we ng'amugamba nti olaba nga abantu bagaana katonda bamukyawira ddala bakola byatayagala byereere tunulira kati tuba tuli awo waliwo eyamulaba yafulumayo n'emmundu tunulira yimirira eyo gisuule wansi olina emmundu oli mutemu suula wansi yimirirawo wanika emikono sirina kyenina nina bayibuli banaye sirina kyenina ababbi babadde banziba nange nengezaako okwerwanako yimirirawo tunulira togikwata bayibuli yange toginzijjaako munange gye nnina mba bayibuli yange kyoba omanya tino yamukwata tunulira ndeka ŋŋende omusajja yagaana banaye babewa nyamba njagala kunyamba kati naamukwata amuyingiza mu motoka kubanga okosanga ne bayibuli musango gw'amaanyi nnyo babayita bayeekera mu bayeekera ba gavumenti kubanga sitaani ye pulezidenti w'ensi kakati amuyeekera ye katonda kristo atira ddala sitaani atira ddala kristo kyoba omanya amulabanga muyeekera kakati buli alina kristo alabika nga muyeekera tuda eri profesa asiranye ddala alowooza magezi bayibuli egamba etya nti katonda akwata amagezi g'abagezigezi n'agafuula obusirusiru akolisa ekisooka munaye esooka olunyiriri lwa 19 buli alowooza mbu oli mugezi oba musiru wogaana katonda kati nakasimu kayitamu akubye ku kitebe bannaye tukulaba osinzidde ku Southern Pacific tukuyambe tutya osobola okumpulira yaleekaanira ddala waggulu bannaye katonda nga mulungi nnyo sorry si katonda bannaye ebisima binkutte kale nze tomuwayize bannaye nasiranye nze senka survivor aliwo bannange lekana nze nzekka eyawonyeewo era bannaye ndi mu New Zealand mu syndicate rescue team egyentaase oli eyo ompulira omanye ennyonyi ezazzeeyo tezirina bantu bezaalabira zavuddeyo kyogamba abapayiroti bonna babuzeewo kale abasinga obungi babuzeewo kyenyiza okugamba kakati woba okyali wa mukisanga gy'oli oli ku kazinga awo tekimanyi ngeri yakuyamba kiyinza okutwala ennaku oba amawiiki okufuna ttiimu ejja eyo oli musiru tolina magezi okoze omusango ova kunvuma lwaki olwokutati ndi musiru ati era oli musiru kati ngera yita polisi ejje kukwata kyogambagala sindike polisi ejje enkwate musiru gwe musiru oli musiru olaba sitaani wakuyingira akukozesa bwatu kati oli anyiza amugjeeko kati kubanga alina amalala amuvumye mwoli musiru oli naamuggyako abadde atalina okumuyamba jjukira tunuulira anti jjukira Japan bagikuba bomu ya nyukiriya newanika mu World War eyokubiri tunuulira yali tasobola kyebeera era ndoba ekituusewo ate kino kikanga bakyamaanyi n'okusinga ekyatuka mu World War eyo tunuulira omusajja watu alina ekirwadde ekimuluma anti mpulira nga ffenna tulinga abafa tunuulira anti nafunye eddagala eppirya kansa akuluma tunuulira kyewamanya kikeerezi jasaasaana nnyo ntakyasobola kuwona ati nja kukusabira n'omulokole bwe bano abadde basaaga kubanga basoma nnyo kubanga Profesa Mulamba abadde talina budde bwa Katonda bulijjo abeera mu bize mu lisaaki mu thethisi tunuulira anti ndowooza tulisiikana mu ggulu so si ku nsi kuno era nsuubira nja kulaba mu ggulu kubanga bambi ono ayagala kufuluma Japaani agendeko mu kitundu ekirala Profesa Mulamba agamba kino ekikanga bwe kyatuse mu Japaani kikanga bano okusinga ebyatuuka mu Hiroshima ne Nagasaki tunuulira abajjukira World War mu 1945 Amerika we yakuba bomu ez'amaanyi mu Japaani
tunulira njagala wekkanye ng'abantu bali mu kwekalakasa batabukidde poliisi. Twagala abantu baffe temutuzannyirako temutusiruwaza wano mmwe. Abantu baffe mulina okubatuwa. Mutuwa abantu baffe. Tunulira kakati mukazi watu yeerwanako bambi n'asobola okutolokayo gye bali bamututte. Abantu baffe mubatuwe, muli babbi, mutukuumamu ki, mutusuubiza emirembe wano. Tunulira kati poliisi gatandika okukuba abantu nga bakuba ku nnyama, amasasi nga gavuga. Bayibuli yakyogerako mu Matayo 24 bulira ettutumu ly'entalo ng'abantu nabo bagambe tujja kubatta. Sitaani yabafuga. Bayibuli emuyita mutemu kuva ku lubereberye, ye mutemu. Kati nga mwetingana talina kyafiirwa. Wulira buleti weevuga gwe. Abantu betingana kubanga sitaani yabafuga. Nabagamba that everything you see on this planet is a spirit. Gatandika okuvuga. Njagala wekkanye. Tunulira abantu beekyaye embeera ey'enjala ebaluma, tebalina mmere, abantu baba babulawo. Kakati ebintu bizibu nnyo, gavumenti yatutte sente zaabwe, byonna byabatabudde dda, baagala kutta muntu. Kati Maliya agenda okulengera nga waliwo afudde, bamukubye essasi mu butanwa, n'agamba mulambo ba mu mmotoka, genda mu nsi y'abafu, fe abalamu tukozese zino emmotoka, abafu temugyetaaga. Kati kwe kufulumya mulambo, amusindika emagombe. Zino zaffe abalamu gwe mulambo beera awo ogenda mu nsi z'abafu. Kyava agisimbula. Maliya mugezigezi amanyi n'okuvuga, kyava agirinnya. Njagala wekkanye tunuulira. Nakugamba dda munaaye akaseera k'okulokoka ka leero enkya musango. Bayibuli egamba munaaye mu kitabo ekyo Engero 14 olunyiriri lwa 12 nti Katonda agamba nti nkuteereddewo amakubo gali abiri, naye erimu lyakufa, erimu likutwala mu bulamu. Naye wegendereze, ate lino ery'okufa lyoddene bulungi lisanyusa. Waliwo ekkubo erikuwa obulamu eryo ttono, naye era erikutwala mu kufa erirabika nga erikusanyusa. Tunuulira ono yamulagirira nti kwata eyo kyoba omanya oba oyagala kugenda ku mugga. Tunuulira olinayoko ku mmere enjala ng'ennuma, anti emmere gye nabadde nsigazaamu nagiridde jjo. Tunuulira tolinaawo wadde katono nnyo enjala ng'ennuma nnyo, anti munaye sirina kyakulya kyoba omanya. Enjala eruma Maliya kuva we twatandikidde tannafunayo kyakulya. Kyebamanya sirina kyakulya, enjala ennuma, anti nange onansonyiwa sirina kyakuyamba. Anti weebale kundagirira kkubo. Tunuulira ebiseera bikalubo ng'ekyokulya kyakulwemmenta. Ono yagaanya okulokoka ng'ayegerega mukyala we amulaba musirusiru. Tunuulira kati waliwo yamusanga. Frank, jangu. Tomanyi bbanga lyembadde nkunoonyeza. Va mu katemba w'oyo. Tunuulira ensi yagudde ddala mu katyabaga. Tunuulira mpa sente zange. Kyobamanya asiranye ono mwavu muzibu. Tonyononera budde mpa sente zange zenkubanja naawe zewansuubiza luli. Anti nakusuubiza nja kuwa. Omanyi katayagala kumugamba nti yayavuwadde bamututteko sente. Toyagala sewonsiriwaza. Omanyi bino ebyabalokole byebadde bagira. Okitegeera. Bagamba balokole tebanywera mu Kristo. Kati naawe otandise wano tunimbalimba nga abamu ku abalokola abasigadde bennengera bajime bali wali nabo bali saagala konsiriwaza. Wangamba ojja kumpa sente kati otandise kumbuzaabuza. Tunuulira njagala wekkanye. Tunuulira njagala wekkanye. Kakati njagala wekkanye. Ensi egudde mu katyabaga. Okimanyi nga Bayibuli baziweze. Waliwo otalina kugenda ng'olina Bayibuli. Tunuulira kakati beebuuza Katonda aliwo lwaki yeekwese nga tuli mu kaseera akazibu. Ebintu bitutabuseeko kyoba omanya. Abalokole baabuzizewo, abanywevu yababuzizaawo. Kati abasigaddewo abalokole bali kugamba ni Yesu nsonyiwa, kale singa namanya, kale singa ntaasa. Ebalimu ono yatandika n'okukaba, amaziga gamuyitamu. Awo bwe yategeerera nti ebintu bivudde mu kusaaga, amaziga gamuyitamu. Okimanyi nga buli muntu yatayagala nakubiwulira. Anti ifunira tiketi ifulume eggwanga, gwe wonsiriwalirako nja kukubya essasi mu mutima. Tozanyirako, tonyiiza okujjako gwe oyagala kufa leero. Ddayo otandika okutulugunyizibwa nga Bayibuli weekyogerako. Amugambye go back and face the great tribulation. Genda otulugunyizibwe. Waligwana okunywera mu bulokole, kati oli wano ozanyazanya wano. Manyi Bayibuli eyogera mu Bakolisa ekisooka sura ya 15:5
nti mu luteme lwa liiso tulisutulibwa ne tutwalibwa ne tuweebwa emibiri egitafa in the twinkling of an eye. Baganda bange, era Bayibuli egamba mu Bathessalonike ekyokubiri essula ya 2 nti munnaaye tulitwalibwa ekirebeera omubi okujja munnaaye lwakubanga tetunnatwalibwa akagomba akasembayo we kalivuga tulitwalibwa. Era Bayibuli ekyogerako n'okukyogerako ne mu Bakolinso ekyokubiri. Tunuulira musajja wattu asiraanye yagaana okulokoka njagala wekkaanye. Tunuulira kakati lwaki sitaani akyawa nnyo Katonda, lwaki amukyawira ddala? Omuliro abalokole gwe basindikira sitaani gwa ddala gumwokya. Kakati yajjukira tugezaako okwagala okugoba obulokole mu nsi muno, anti lwaki mazima ku kampasi kubaddeko organization y'abalokole ng'ebuulira njiri terina buzibu bwonna bwekoze, lwaki mugigobye? Anti zifaayo bwe tubaziyiza ne tubagoba teri mulala afaayo. Tetuwakana naawe, naye njagala okukakasa nti abantu bonna be mwagobye mu university ne muba expulsion tebalina musango gwe bakoze. Ani afaayo? Abalala bagende balye be baagala be mwagala ffe tebitunyiiza. Tunuulira namugamba ye Katonda afaayo. Buli mulambo ogutandise okujja ku lubalama luno abikula mulimu Bayibuli n'anyiga bunyiizi. Jukira amanyengo gasigala galeetanga ebisawo ebirala wabikulamu asangamu Bayibuli ate ayongera kunyiiga. Jukira yagaana Katonda naye Katonda amugadde buli mukisa gwonna aguganye. Mazima ddala ono mujeemu, ono mwana wakuzikirira okujjako ogw'okubula. Kati agenda okubikula yasangamu akasimu nagamba bannaye amayengo geebale mu musiru gwe tamanyi nti Katonda yakikoze. Agamba kamuddemu saala zaasaba kubanga oli yamugamba nti Katonda addemu saala zo. Katonda n'amuddemu saala ze, anti yakuba essimu ne bamukwata. Anti nze Professor Wiseman Jenny gyali yasooka kuba wakaawe mukyala wange gyali. Alo mukyala wange Jenny gyali. Oyo Jenny yafa yesse ennaku 2 eziyise nga tamanyi bbaawe gyali, embeera emukutteko talina kyakulya, sente zammwe baziwambye. Banaye nga kibi kinnumya. Ate Stephen muŋŋamba naawe Stephen aliwa? Kyoba omanya bonna tebali essomero baaligaddewo. Tunuulira onansonyiwa kyokka ne retirement benefit tagenda kuzifuna. Essomero baaligaddewo. Abadde profesa w'amaanyi mumanyifu yagaana Katonda. Katonda amuzeemu saala zaasaba. Kati yakuba ku kampani z'ennyonyi. Tonzigyako nakubyeko edda. Nze nzekka yawonyeewo mu nnyonyi yafunye accident. Njagala kugenda mu Los Angeles. Tunuulira ennyonyi yafuna akabenje ku kazinga bwe simanyi. Ompulira nkuwulira njagala kutransferinga ku mulala. Tunuulira kati bamugasala kiwala nti emukwate. Kyoba omanya nze nzekka yawonyeewo. Kuloketi nze wooli kyogamba munfunye banaye nga kirungi oba Katonda yakikoze. Nedda si Katonda. Tunuulira omanyi olina ennyonyi eyo nagiriko ebisima binkutte nze ebisima. Kyoba omanya kino kyamaanyi mwanguwe ndiwa sigazaako essimu yo. Kakati batandika omutulakinga bannange. Tunuulira tulinayo abasajja 2 abakyatulakinga mu katundu wooli. Siyinza kunnyonnyola engeri gye nsanyuseemu okunnyonnyola nti munaye nfunye okuyambibwa. Tunuulira mazima gawekka awonyeewo. Ennyonyi 7 zaabula zaafuna akabenje ku lunaku olwo. Era gwe wekka awonyeewo kyoba omanya kyasoboka kitya? Anti weetaaga munaye kukunnyonnyola biri. Banka zonna zagaddewo, ebintu si byangu. Tubitegeeza ki? Sibitegeera. Tunuulira munzuule mwanguwe ndiwa n'enjala ennuma mwanguweeko tukuloketinze. Tunuulira tukufunye. Wayogeddeko n'ennyonyi endala Air Force nti ye oliwa? Oli ku kazinga. Va ku kazinga kafulume. Akazinga kafulume kugambye oli mu buzibu. Biki byogamba? Nkugambye oli ku kazinga. Buzibu ki obuli ku kazinga? Lwaki akazinga katabu? Waliwo abazibu abakuzumbye. Tribe kyennumbi enzibu. Alo bamuggyeko bagambe ne ttiimu yabwe tegendayo. Basiru mwera mundeseewo. Kumba abasezi batuuse.
katonda yamugadde omukisa gw'okwenenya n'agaana katonda amugabudde mu mikono gy'abasezi ayayayaya kwe kumanya nti giwonye yatandika okudduka naye nga dduka ki bannange katonda woowe bannange mbiro nyamba lubaala embeera nga n'embiro kotadde bannaye engeri tebiyamba katonda yeka yataasa woowe nfudde woowe bafunye ekyokulya abafunye ekyokulya tunulira bafunye ekyokulya bagamba lubaala embeera nga n'embiro kotadde bulubaale talina kyayamba woowe jangu munyambe woowe batandikirawo okutandika okwegabanya ekyokulya kino bano basezi b'omukazi ngaako tunuulira ab'amalala bwe batyo balisaanawo katonda yamuwa emikisa gyonna mazima simiyoni eryo lyato lyo jukira musajja muzibe mazima gennyini polofeesa n'obwa polofeesa bwe bwati bwazikiridde okufa ku nsi mu bulumi ate ng'ogenda mu geyeena musobola okuntwalako mazima tusobola okutwalako nekyo bamanya kati ndi muzibe naye anyambako ye kyekigala tawulira nze amatuuge ate ye ge maaso gange tunuulira naye nga nkakasa tusobola okutwalako gy'olaga oli omu ku bantu abatono abagala okutoloka mu ggwanga lino ayagala kutoloka kuva Spain ninayo obusente butono bwenja okuwa teweeralikira tojja kumpa sente ojja zikozesa mu bintu ebirala kale bambi bamutwalako bano balokole sinza kutegeera ki ekigenda mu maaso ate okukukwakulibwa bayibuli yakwogera kukukwakulibwa tunulira omanyi otya anti byayogerwako mu bayibuli era weogisoma n'ogivunula bulungi bayibuli egamba muliwulira entalo mu nsi zonna entalo zijja kuba nnyingi nnyo era muziwulidde zibaddengawo abantu nga beegugunga era nga beekalakasa wonna nze nzekka munnaye tunulira yesu agamba mutunulire nze mwensi zonna mulokoke tunulira era waliwo omuntu omu agenda okufuluma mu biro byonna afuga ensi okumala emyaka 7 nga bagiganya mu bulumi oyo gwe bayita antichrist eba avuganya kristo naye munnaye okkiriza yesu osobola okulokolebwa n'ogula obulokozi na musaayi gwo tunulira sisuubira nti nze nsobola okuwona kubanga ndi mwonoonyi muzibu tunulira yajjukira maama we ng'amugamba mwana wange odda ddi newe sidda Mariya kitaawe ayagala kukulaba nze saagala kumulaba tunulira yali yakyawa kitaawe mbuya anti dokita yagambye nti kitaawe abuzaayo nnaku 2 zokka okufa tunulira yali yakyawa kitaawe era niwadde ebiriwe bityo teri kikola makulu gyendi kyoba omanya sirina kyenkyusamu anti bayibuli egamba nti we mutasonyiwa babasobya ne kitammwe ali mu ggulu tali basonyiwa maama nakugamba dde bya bayibuli sibikirizamu tebikola magezi gyendi kyoba omanya byammwe ababyetaaga oyagala konsendasenda musonyiwe taata yanyinza tunulira anti yamuwa bayibuli weebale kugimpeerera naye sijja gisoma era byonna byonna mbwe oli konsendasenda kulokoka ŋŋaanya sijja kugisoma akyatambulira mu malala gokka anti munakyo bamanya nti katonda atusonyiwa bulijjo bwe yamala okubanyumizaako ebibye bamugamba naye wadde oyagala genda mu Argentina lwaki tomala gagenda naffe tojja kusavinga tojja kuwonayo eyo gy'olaga anti siyinza genda nammwe tunulira jangu naffe kyoba omanya ano munaye baalokoka njagala kugenda maama wange gye yabeeranga maama we yakwakuliddwa dda omanyi nga tanagenda mu ggulu n'obukadde bw'abantu abalala tunulira nga tanaatwalibwa mu ggulu munnange n'abalala abagenze nabo bwe yagenze nabo yabeeranga eyo anti kyenjagala okugamba nti si kikeereza okukkiririza mu Yesu Kristo tekinaba kukeerewa ¿Por qué no venís con nosotros? weesimulule gwe wekka weerokole Está bien. Yo tengo un poco de dinero acá que le traje. ninayoko obusente bwe ninayo kyemanyi mwe nyetandikirako Guarda el dinero, quédate con ekijja todo. okulokola si ssente kyoba omanya Usted es muy amable. zisigaze ojja zikozesaamu mu bintu ebirala tunuulira kati no atuuse wano bano bamugambye munaye genda naffe ayagala genda mu Argentina Padre, ¿sabe que me di cuenta? padri naye gy'oŋŋamba ntegeera bituufu kubanga ne maama yabiŋŋamba Todas las cosas que yo estaba haciendo hasta ahora no tienen buli ningún kintu kyonna kye significado. nakolanga sirina amazima kyenfunyemu sirina kyenkunguddemu Si me hubiera kigasa entregado antes a byonna Jesucristo, byaggwawo seguramente no estaría en kale esta singa situación. namanya nengoberera Yesu Kristo neneewaayo gy'ali La mayoría de la No, ya. gente hizo lo mismo. nange ndi omu ku bantu abangi abaabitwalanga nti byakuzannya nali muzibe w'amaaso okulaba Tendrías na que quedarte. Kristo yandiwala kati ndi kusasulira
mutango kulebe binakola No vas a sobrevivir tunuulira en Argentina. naye mwalo gyetina nkubulira tojja kusimatuuka kyoba omanya ebintu bikalubo nnyo wonna ensi yonna byatabuse nnyo Gracias. kyoba Chao, omanya gracias. bambi weebale nnyo okunyamba mwerabirire kati yagezaako okweyongerayo mu Argentina tunuulira kati yatuuka ewaba Messi akaseera kazibu nnyo nga liigi zonna zagaddwawo La Liga, Premier League, Bundesliga, Santander zonna, Italian Serie A, French League zonna zagaddwawo. Kakati bambi yajja n'asanga Keiko n'amugamba enkya ngenda kubipublishinga nti kuliko abadde kukwakulibwa bimpe wano byogenda kupublishinga ye mukwano gwe yambi eyamutaasa lulinga ali mu kaseera akazibu nakikoze mazima gennyini era kati ndi wa ddembe njagala ngenda okufa nga amaze okupublishinga anti kati mbitegeera ono yajjayo sigala mazima n'alaba nga tebikola makulu tunuulira najjayo sigala anywemu sigala onansonyiwa ddala kumba ono mukyamu Keiko gabadde amanyi nga mukwano gwe akolagana n'omutemu n'amuwa kafulaashi akaliko wakono gabadde agenda okupublishinga n'amunywegera n'okumunywegera bakolagana naye kikyokoze mazima Keiko bikwatagana na sente ye kamala byonna mutuufu byagambye bikwatagana ku sente kuba ne sente byonna obisobola era katukwatagana naye ku sente zampadde omutemu ng'atuuse ng'akolagana ne Keiko masa kimanyi oli musajja ayagala Katonda kati naye kyobamanya kati fe abatagala Katonda fe abafuga ensi naffe twagezako okukiririza Katonda naye we twogerera kati tubiwakanya ebyo era fe abafuga ensi eno yonna njagala wekkaanye ensi twagiwako eddembe n'akalembereza naye kati fe abakontrolinga TV zonna buli magazini yonna yaffe なぜならメディアをコントロールすることが世界をコントロールすることだからだ。fe abakontrolinga social media era kimazeemu nti fe abakontrolinga ensi yonna 衰退している。 era ensi eno newabaddeyo nga yakusaanawo okuva mu byasa biri byonna tunuulira だと叫びながら kakati ebyo byonna byonna twagala tubisaanyeewo ddala njagala wekkaanye kakati newoyayuya newogezaako otya tosobola mu mirimu 9 5 gyaffe twagala nnyo obutabanguko baserebu ne politics twagala buli kintu kyonna Katonda kyakyawa tukyagala nnyo ffe tukyawira ddala Katonda na buli kintu kyonna kyalimu tunuulira naye tumanyi nti Katonda gyali tulimba bulimbi abantu era byobadde ogambe byokukwakulibwa bituufu byabaddeyo era byabadde bituufu katwagala leso tugiweemu obulimba yamufugira sigala musajja wattu tujjukira ate alina kansa kakati tewali njawulo newenkugamba ebyo byonna teri afaayo tunuulira mazima gennyini ku nkomerero teri agenda kufaayo tunuulira kyemmanyi nze manyi gye ŋŋenda manyi ŋŋenda mugeye na kati njagala mbuzeebuze abantu bangi tugende nabo nze ŋŋenda mugeyeena okitegeere kyo nkimanyi abantu nga ffe tugenda mugeyeena abatalokoka masaki kakati manyi nti ogenda kufa mangu saagala kwettira kati njagala ofiire mu bulumi era njagala nkulekewo ng'oli mulamu kubanga abasawo bagamba obulayo bunaku ntono bambi weeraba kyava mukubateke kuluba n'amuleka mu bulumi ng'amanyi sawa yonna afa tunuulira abasajja bagambye bo bamanya amazima Yesu akimanyi nti munaaye omuntu wamanya amazima gali mufuulawo eddembe kati ne sitaani ekyakimanyi era sitaani akimanyi nti Yesu mwana wa Katonda tunuulira kumbe yali asigazaamu kafulaaki bambi yakatwala ne bakapublishinga nti baliwo amawulire agafulumye nti ebyatuuseewo si aliyeni wabula amazima gali nti kwabadde kukwakulibwa ono lipoota w'amawulire okuva mu Japan Sun Times yavuddeyo n'akageeza ensi nti kuno kwabadde kukwakulibwa kwennyini kubanga mu kadakiika ako kennyini ebyawandiikibwa nga bigamba abalokola ab'omu nsi ez'enjawulo ku ddakiika yennyini eyo bonna baatwaliddwa ku ddakiika eyo teri yasigadde kyekikakafusa nti Yesu kye yayogera kituufu kati bwe bapublishinga bambi amawulire ago n'amanya nti kati
weewuunyeemu guno omuliro abalokole gwe basindika ebikompolo byemusindika abalokole binyiiza sitaani emagombe gyali kati akaseera we kalituuka n'avaayo emagombe agenda kuleeta obusungu bungi eri abalokole ayagala kukola revenge yensonga lwaki abakyawa yensonga lwaki abakyawa nnyo kubanga nawo bamujojobya obulumi bwawulira ng'omuliro gumu okyabalokole gwe basindika si butono n'emizimu gyonna yensonga lwaki bakyawa abalokole musajja wattu bambi yatandika okusaba agamba mukama munaye nkwagala nnyo yesu kristo kati aze eri katonda manyi nti kati saawa zino munaye oli waddala kitegeredde ddala kati alokusazeewo bambi n'alokoka n'agamba kati nkukiririzaamu sikikeereza okulokoka musajja wattu yesu bwe yamanya nti kati amukiriza n'atwala omwoyo gwe bamukisa abakkiriza abafu abafiira mu mukama gaffe yesu kristo kubikulirwa 14 oluyindirirwa 13 bamukisa abafu abafiira mu mukama gaffe yesu kristo musajja wattu bw'atyo yasobola okuba nga afa ate abagenda mu mikono gya mukama gaffe yesu akati musajja wattu ayagala kutoloka kuva mu amerika tunuulira talina na sente zigula tiketi ayagala mbu amuwa ofa ya tiketi abadde mugaga nga millionaire mu dollars agamba I need airline ticket anywhere alina yenna nyambe afuuse masikiini asabiriza abadde omusajja omugagga ng'alagira bulagizi nga millionaire yawanika tere yamuwa mazima yawulira nga agweddemu amaanyi kati waliwo eyajja bannaye kolini kiki omanyi ekigenda mu maaso ntidde nnyo nange njagala kufuluma mu ggwanga okkiriza nti kati byenabadde kugamba bituufu nti kabadde kukwakulibwa mazima gennyini wabadde mutuufu yabadde kukwakulibwa bituufu kyobamanya eddakiika ezigiseewo emabega kati nkoze ntya mazima nolira omanyi ndowooza wabadde mutuufu tujja kulabagana nindamu nenkulabako sisuubira tunulira naye lwaki katonda yatusiranyizza nedda yatulabula ddaffe abaagaana lwaki teyatulabula wakiri yayogera abalokole batugamba nga wano babulizi b'enjiri bonna ne tugaana buganyi ne mukyala wange nga yaŋŋamba kati yajjukira mukyala we ng'amugamba okulokoka oba ebyokwakulibwa byaddala bijje bibiri baawo ndikiriza yesu walijja ndimubuuza ani yakola embidde ebyo bye bajerega mbuuza yesu ndirokokala wali nga mulabako awo nendyoka ndokoka yakola malala azeemu era okuwanika okwakulibwa kwawedde akyasabiriza tiketi wabeewo muzira kisaamuyamba amuwe ku tiketi abantu tebalina mirembe nakugamba yesu ye mulangiro w'emirembe yekka wojjawo yesu mu equation emirembe giba tegikyaliwo yegwe kolini nti yenze onzijukira nedda nina wano tiketi yabadde ya bba wange naye yatwaliddwe mu ggulu yakwakuliddwa osobola ogikozesa kati ngo kyobamanya mbadde mukwano gwa mukyalawo okitegeera so bba wange kati nkujjukidde bba wange munaye yatwaliddwa kyogamba togyetaaga kati yabadde ya bba wange tunulira yagenze mu ggulu yatwaliddwa okitegeera yagezaako okumbulira okulokoka nze neŋŋaana okimanyi nga ye n'abaana bange bonna bagenze okitegeera so kakati sirina wengitwala sirina wendaga ensi yonna yatabuse dda so gitwale gwe gikozese omanyi giwa omuntu omulala sikyagyetaaga sikutegeera obadde ki kati ntegedde nina kusigala wano mu amerika nga tolina woddukira mwe abagaga baddukira mu china wawonna nga tewali woddukira nga neweziba mpoku newekiba kiki tolina woddukira baganda bange kati yakyusa ekipande kino kyabadde asabiririzaako obuyambi n'atandika okuwandiikako ebigambo ebirala mudduke nga mudduka obusungu bwa mukama mudde eri katonda oli agabadde agamba mulaki katonda teyatulabula banaye abalokole nga tubuulidde enjiri ababuulizi b'enjiri babagamba waliwo mukwano gwange wano babuulidde enjiri obujuzi abamu nga babajerega n'okubajerega kati yagwandika ku luno ebigambo nga bigamba Jesus loves you baganda bange nange kyembagamba abatanalokoka mwenna yesu abaagala akaseera kaleero mukkirize mumusembeze takukaka kulokoka jjukira naye agamba atya nti ndi ku luggi nkonkona omuntu yenna waawulira eddoboozi lyange naggulawo nange naalya naye katonda takaka muntu kulokoka bwetyo bwetambudde ali eyo ng'awuliriza wenna nga tonalokoka saagala otwaliyo mu katego ka sitaani bayibuli egamba etya yokaana essola yakusatu olunyiririrwa 16
katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli amukkiriza aleme okubula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Tunulira saagala munnange ove mu nsi muno nga tonnalokoka. Saagalira ddala. Bayibuli egamba etya? Katonda atutuma tubuulire enjiri, tayagala bantu bagende mu geyeena. Takyagalira ddala. Kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Balokole mwenna abali eyo mubeere siriasi mu mulokole. Kati mwe abatanalokoka mwenna Timoseewo ekisooka sura ya 2 olunyiriri lwa 3 Bayibuli egamba Katonda ayagala abantu bonna balokoke bawone obusungu bwe. Ne Isaaya 45 olunyiriri lwa 22 Bayibuli egamba nti mutunuulire nze mwe nkomerereza ensi zonna mwe mulokoke. Bayibuli egamba etya nti aliyiwa obusungu bwe eri buli butatya Katonda bwonna. Abaluumi essula esooka olunyiriri lwa 18 Bayibuli egamba nti obusungu bwa Katonda buli bikkulirwa okuva mu ggulu eri buli butatya Katonda bwonna. Kano bakayise Rapture oba okukwakulibwa okulituukako eri abatukuvu ba Katonda bonna abamutya abamusaamu ekitiibwa era bamugondera. Kati gwe ng'oli eyo gamba ndi mulokole mu Katoliki, ndi mulokole mu Seventh Day, ndi Mwangirikaani, kati munnange nze ndi mulokole naye nga tosaba na kusaba. Munnaye abalokole bwe batyo obulokole bwabwe si bwa mazima bw'obulimba. Nkugamba kkiriza Yesu olwaleero olokoke ove mu bulimba bwa Sitaani. Akatego Sitaani kakuteze okaveemu okaviiremu ddala. Katonda ayagala olokoke. Katonda ayagala owona obusungu bwe. Weegutyo gwali mu mirembe gwa Nuuwa. Nuuwa n'abuulira abantu nga baseka bajerega, amazzi galiwa, amataba galiwa nga musana gwaka. Naye akaseera kaatuuka ne bakyerabira nga kikeerezi. Abalina okukkiriza be balirokoka. Bayibuli egamba etya? Bamukisa abo bakkiriza nga tebalabyeko. Kkiriza ekigambo kya Katonda leero olokolebwe. Ayagala okulokoka, saagala kuyisaako omukisa guno. Gamba ebigambo bino nti ayi Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange. Sangula amannya gange Mukisa Jonathan ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, ogasangule mu kitabo eky'okufa. Gwe Sitaani nkwegaana n'emirimu gyo gyonna n'ebikolwa byo byonna, era njatula n'akamwa kange nga tewali ampaliriza nti ndokose. Weebale Yesu, weebale kundokola. Kakati woba okkiriza n'oyatula ebigambo ebyo olokose era oli mulokole. Kakati kyenkukutira kyekino wammanga, noonya kanisa y'abalokole otandike okugenda okusaba. Sigamba bano abalokole abagaba amazzi abagaba biki, nedda. Tandika okubeera ng'osaba. Kuŋŋaana, genda mu Bible study, gula Bible tandike n'okusaba. Okitegedde? Tandika okusoma Bible, tandikira ku ndagaano empya. Ojja kulaba omukwano gwa Katonda. Kankusabireko. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Nsabira omukyala, nsabira omwami, nsabira omwana, omulenzi oba omuwala akkiriza n'alokoka Mukama. Omuwa amaanyi go n'omwoyo omutukuvu amunyweze mu bulokozi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era omuwe n'omukisa Mukama, amaanyi go gamunyweze, otunywezezza ffe Mukama, naye omunyweze. Omulokole saba sabira omuntu oyo aleme kugwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amaanyi gatunywezezza Mukama, leka ganyweze omuntu oyo akuzibwe, aveemu ebibala bingi nnyo ku lunaku lw'olikomawo okukima abatukuvu bo, abeere omu ku abo abakkiriza era abaze gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama, n'abo Sitaani bazibye amaaso okubagamba mu balokole Bakatoliki, balokole Bangirikaani, balokole Basiraamu, balokole ba Seventh Day, balokole baki bonna madiini agatategereka Mukama, bazibula amaaso Mukama, obawe ekisa Mukama okudda gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Katonda gaffe Mukama. Menya amaanyi g'ekizikiza gonna na buli ebisiba okutya ensonyi, buli kisiba kyonna leka kiviirewo ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, weebale Yesu, weebale Katonda gaffe. Byonna byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina, amiina era amiina. Mbatumiddeko nnyo mwenna Kings Way Studios, bambi abawagira omulimu gwa Mukama mwenna. Mukama bawa omukisa. Mulabe omulimu guno gwe tukola mu Kings Way Studios kuzza abantu bangi nnyo eri Katonda. Kati ezimu ku engeri y'osobola okuwagira Kings Way Studios kwe kujja n'oleeta abayimbi ba gospel bonna baleete. Olina vidiyo, leeta vidiyo tuzikole. Olina audio, jangu tukole audio waneeno. Oba owagira omulimu gwa Mukama, buli studio ne weebeerawo esigala eweereza Katonda. Naawe oba olina ettaffaali, tuwagire omulimu gwa Mukama,
mukama naye ajja kubawa omukisa abantu abalokoka wano eno mulimo guno naawe oba faliro contributing nze producer Reni mukama akuwe nnyo omukisa Fountain of Living Water Ministries mbatumiddeko nnyo Nasuti Miracle Center mbatumidde kitange mukisa John ne Nabasire Christine Mange mbatumiddeko nnyo ate nga ne muto wange mukisa Victor nkutumiddeko nnyo ne mukisa Shadrack mbatumidde kubanga mukisa Victor otandika ebibuuzo byo ku lunaku lwa Monday otandika ebibuuzo byo bya senior 6 leero olunaku lwa kutaano briefing yammwe ya I bless God for you era I wish you maximum success. I love you so much. Kakati bato bange Miracle Faith bakulu bange na Samara Evelyn na Chejo Irene mbatumideko nnyo mwena menta wange producer Reni nkutumidde ayayaya Master David Kuriani nawe nkutumiddeko nnyo abansupportinga mu mulimo guno mwena asabidde mukama abawonnyo omukisa mwebale kunsabira mwebale kunsupportinga banayi brother Reni bambi webale nnyo webale kunsabira webale kunzaamu maanyi embira tebadde nyangu naye webalire ddala mukama akuweere ddala omukisa Pastor Ibanda Peter mukama akuwe nnyo omukisa ne musumba wange Pastor Frederick Luganda Wilfred mukama akuweere ddala omukisa ogw'amaanyi ennyo. Yes abawetaaga mututuukeko tuba ne copies mujje mutuwagire omulimo gwa mukama twetaaga facilitation nnyo mukama abaweere ddala omukisa ate era nateera tukyakola n'obulala weebutyo bukyaliwo bungi nnyo tukyabukola mutuwagire ne mukama naye aweebwa omukisa. Blessed be the name of the Lord. Mbasabidde mwenna mudduke obusungu bwa mukama muleme kubeeranga mukwatibwa mu kitimba eky'obutakkiriza. Weewaawo amina era amina. Shalom. By the way, ne Agatha nawe nkutumire sister Agatha promise nawe nkutumide mwebale kubulira njiri. Amina. Shalom.